waligwa oba we waligwa we baligwa oba wendigwa waligwa kwagaliza oba kanchidde mu televu bwacho abasajja ba kabaka n'abazana ba kabaka bwangale mu gwanga lya Bungereza abagaliza Ssaabasajja Kabaka obulamu n'Obuganda okutegeeza nga bayita mu kwago gwabwe ogwa we baligwa nawo waligwa baniriza oba kwaniriza ku mazalibwa oba kujaguza amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 ag'obuto Ssaabasajja Kabaka ono mu Mutebe y'okubiri agajja okubeerayo nga ennaku z'omwezi 3 omwezi w'okutano mwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya ku ssaawa 7 ez'omutuntu kujja kumekerezebwa ssaawa 11:30 obudde obwe Bungereza bakutegeeza nti oyagala okubegattako ojja basa nkundagirira eno Camberwell Grove Chapel Evangelical Church number 96A Campbell Grove London ku SE5 8RF ngoyagala kumanya ebisinga kano ke kasembayo tuleka tugende ku byatuleso birungi. All right. People Power Nation Platform UK demonstration. People Power Nation Platform UK demonstration. The UK should stop training dictator Museveni and government of Uganda's death squad and human rights abuser at the Royal Military Academy Sandhurst. The demonstration will take place on 25th of April 2025 at the Ministry of Defence, Whitehall, London, SW1A 2DD at 11 AM up to 4 PM UK time. The themes are Stop Abductions, Uganda, ASH, Free Political Prisoners. For more information, you can contact the organizers at their official email, officialukpeoplepower@gmail.com or +44 759 773 6065. Ojja kumanya bisingawo bajja kuba kutegeeza kiki ekikwetaagisa okuba nti obeerako obatuukirira basobola okubulya kikigenda mu maaso. Alright. Okusookera ddala nja kutwala okusaasira kwange nga sinagenda mu kigulalogi eri abakatoliki bonna okwetooloola ensi yonna naye okusinziira ddala bannayuganda mwenda gye muli kitalo nnyo ekyokufiirwako kitaffe mu Katonda Papa Francis eyatuvuddeko week eno egwini kyemu gye tulimu Katonda obulamu bwamusobozesezza omuwa n'okuba nti akuumye endiga ze n'abantu be bwasobodde omuwaako kale naffe tujja musanga ajja tukwata efu kitalo nnyo ddala okuba nti Papa Francis Mukama mujjuludde era njala tutwala okusaasira kwange eri abakatoliki mwenna abaweereza abafaatha abadinkoni abasosodooti basisita mwenna okwetoola ensi yonna kitalo nnyo ddala ky'okufiirwako Papa Francis era njala tutwala okusaasira kwange eri mukwano gwange Sister Rose Michael nawooli kitalo nnyo ekyokufiirwako kitaawo mu Katonda ate mukamaawo akuconnecting obulungi ku Katonda affe gwe tukkiririzaamu nti kitalo nnyo munange guma tewali kyakukola kasita mumusigadde mugira muweereza mpaka munaafuna abakulembera mu ddiini y'Obukatoliki. So Sister Michael nawo ne basisita bo bonna mikwano gyo bonna abakkiriza mu ddiini y'Obuyisiraamu kitalo nnyo ddala Mukama amuwe ekimuli ky'emirembe agira tukwatira naffe tunaamusangayo. Alright, kati ngenda kuyisaawo ekigulalogi n'akalowoozo tugenda kuba tugenda kudduka speed ya yiriire. Alright. Ekigulalogi kino jala kiwuliriza bannayuganda mwenna abali mu Uganda, strictly abali mu Uganda. Oba oli Muganda, oba oli Musoga, oba oli Munyoro, oba oli Mukonjo, oba oli muva mu North, oba mu East, oba mu South. Ekigulalogi kino jala kikuweereza okiwule bulungi nnyo. Ngenda kijja mu njogera egamba nti abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Ekivunulwa ki? Oba kivunulwa kitya? Nti enkwenge zino bibeera binyonyi ebyeyunira ennyo okulya omwemba naye bikwasaganyiza wamu wabula gye bikoma okuwangaalagana nabyo ate biyiryamu enkwe ebisooka okutta zinne waazo bwe tutyo tukirabikira ne mu bantu nti abantu bemuwangaala nabo nga muli mufaanaganya embeera ate nga mukulidde wamu wattu era naye asobola okukulyamu olukwe n'akutta mu ngeri yonna ebeesobose. Kati mu ngeri eyo njala kuyisawo ekigulalogi kino nkiweereza bannayuganda mwenna nga saawuddemu ggwanga nawa gy'ova. Embeera ennaku zino ewanisa amatanga mu Uganda
Embeera ennaku zino ewanisa amatanga mu Uganda. Buli muntu atunda kike atere afune ekigula magala eddiba oba ekirabirira abaana sina kindi okuweerera abaana oba naye kennyini okwebeezaawo n'okubeezaawo famire ye. Mu mbeera eno ewanisa amatanga y'obwavu. Ate ne bannakigwanyizi abafere ababbi abalinawo obusimbi obutono bagufudde omugano ogw'okubba abantu olw'obutamanya oba olw'obufere obwolekedde mu ggwanga. Nti gavumenti ekyenjanja kivunda ku mutwe okuva waggulu babbi n'okutuukira ddala kweresuwa ne poliisi bonna babbi. Kati gwe muganda wange yenna ali mu mbeera etunda ekikyo oba asinga ekikyo oba weewola ku kikyo okiweeyo ng'omusingo ofune ensimbi. Wuliriza ebigambo bino wammanga nga tonnaba kuva mu mbeera ate weekola ekizibu olw'okuba nti wagwa mu katego nga tokategedde. Ennaku zino abafere abawola ensimbi bangi okwetoola eggwanga lyonna. Abamu bajja ne ku lujjulo nakkonkona ng'akuwola ensimbi ng'ayagala ndagamuntu sina kindi oba ekyapa kyo sina kindi endagaano yo. Naye ennaku zino balina obukodyo obulwano wammanga. Gobadde okimanyi nti Manerenda asobola okujja n'omuganda njala obukadde 10 obumpole oba obukadde 5 obumpole n'akugamba njagala amagoba ga bitundu 5 ku buli 100. Ne mukkiriziganya okuba nti olina ekizibu. Naye mukola endagaano wano bakola endagaano 2. Waliwo endagaano eraga nti akuwoze era n'amagoba mugakkiriziganyizaako. Wabula mu kkoweri erimu bakola endagaano ey'okubiri eraga nti obagozizza ekintu ekyo kyonna kino ky'obasingidde. Lwaki bakola endagaano 2? Naye bakoze endagaano emu era basinga obungi bakyalina enkola ekuwandiikisa nti munnange nguze. Lwaki owandiika endagaano okkiriza nti oguze akakodyo kaakano? Bamanerenda bano oba abawozi b'ensimbi bakimanyi bulungi nnyo nti okuwola ensimbi mulimu. Bakimanyi bulungi nti bakolaga ne poliisi n'amakooti n'abalamuzi okufera abantu n'okubabba batolako ebyabwe. Osobola okuwola omuntu asobola okuwola $5,000,000 n'omusingira ekintu kya $8,000,000 n'akulaga nti mugenda kufaafaagana ekintu kyakitwala nga tanakyatidde kubanga balina ensimbi ez'okusipendinga eri poliisi abalamuzi n'amagye n'abeerusi okutwala ekintu kyo. Kati mugambe nga tonnasayininga ndagaano ya ntunze. Omuntu sooka omugambe nti endagaano gye njagala tuwandiike endagaano ompoze essente ebbanga bwiriti amagoba nza bwe gati si ntunze. Mwegendereze nnyo nga tonnakwata ssente za musajja. Basooke bakusomere endagaano ogisome bulungi nnyo bagikusomere ogisome ogiggwe nnyalwe. Mulekerawo okusayininga endagaano zitamaze kusoma olw'okuba nti mulina omwako ogw'okwagala ensimbi. Abafere bo omulimu gwabwe bamanyi nti mulina ekiwejjowejjo ekyagala ensimbi. Ali nakino nkibajjukiza. Bamanerenda bonna abasinga basiiba babeera mu masabo. Ajja n'omusaba ssente n'otandika okubugujja ng'aliko gwe bakumyeko omuliro. Kumbe bali ebisitaani bye ebikumako omuliro nga totegerera ebikuziba amaaso nga buli kyakugamba kyonna okkiriza bukkiriza. Wootegerera nti bakufeze nga otuuse okuba nga otandise okwagala okusasula ssente zino. Ssente ne zikubula oba n'aggyako amasimu n'atandika okwefuulira. Olw'otegerera n'okusoma endagaano entuufu nti omusajja wamuwandiikira nti ntunze ate nga essente ze yakuteeramu zaawukana ku ze yakuwadde kiba kitegeeza nti oba oweddeyo. Kati muganda wange wegendereze nnyo n'abantu b'otambula nabo ng'ogenda okuwola ssente oba babulooka abayimire wakati waawo akuwoze naawe yeewoze. Babulooka abo nabo nkwezenge bakulyamu enkwe. Yekigenda okuggwera nga bazze ku sayidi y'oli omuwozi w'ensimbi gwe nga bakuvuddemu kubanga oli alina akawogo akawera. Ogenda kwero C1 ng'omuzannyo gwe gumu. Ogenda kwero C3 muzannyo gwe gumu. Ogenda ku poliisi muzannyo gwe gumu. Okutuuka mu kkooti ng'omuzannyo gwe gumu. Olw'ensonga gwe tewasooka kusoma mu ndagaano kugyetegereza waliko ekikuwujja naye ng'ekikuwujja guno gwonna omuzannyo gwa Manerenda bajja baliko ebyokola bye batadde ku ggwe nga tomanyi n'ofuna omwako n'osayininga. Ngenda kugamba mulekeraawo okukkiriza ensimbi ezo nga tomaze kusoma mu ndagaano. Endagaano yonna erimu ntunze gyewale. Bwe kiba kisoboka dduka ne kasitokkiza okusayininga endagaano omaze gisomamu kitegeeza nti oba oyidde era tobaako gw'obanja bwe bufere obuli mu Kampala. Kati fuba nnyo okulaba ng'osoma endagaano eyo ng'ebirimu byonna bitegedde bulungi nnyo era ng'abantu b'ogenze nabo beesiga. Otherwise omuntu essaawa linakwekyusiriza ne batwala property yo olw'obusente obutono. Mu mbeera eriwo essaawa zino mulekeraawo okwewola ensimbi lwakiri ekintu kyo kitundirumu omanye nkyo kitunze ensimbi eziweze dani okiwaayo Bamanerenda kubanga bafere balina ebintu batambula nabyo nga bigenda kujjako ku layini. Kyekibadde kigulalo gikyaliro katugende kalowoozo. Akalowoozo kaliro ngenda kaweereza bakomrade betukola mulimu gwe gumbona ku social media nga bankyukakyuka ba national platform na people power kana akalowoozo njala kabaweereza.
Akalozo ka leero kagenda kuva mu njogera egamba totta kibenga tonna kikene nyandusu. Akalozo ka leero kava mu lugero lugamba totta kibenga tonna kikene nyandusu. Lwaki totta kibenga tonna kikene nyandusu? Mukimanyi bulungi nnyo mu nsi y'ebisolo. Ekibe kigwa mu family y'emisege. Naye emisege gino mirungi nnyo mu kulya. So najjo ate najjo bwe gituuka mu kubanga giyigibwa bubi nnyo. Naye omuntu wa bulijjo bw'oba ogenda kutta ekibe ng'ogenda kitta tomala kyenganga tonna kikooya olw'ensonga kisobola okukyukira ne kikuyisa obubi. Kati olina okufuba okulaba nti okigoba okikoowe omala okikooya n'olyoka okitta nga tekyalina maanyi geetaasa. Wano wava akalowoozo ka leero. Bakomredi mwenna be tukola omulimu gwe gumu ku social media ngenda basaba n'obuwombeefu. Tulina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana. Naye mu ntalo zino zetulwana mulimu ezaffe ez'omunda. Gamba nga olutalo tubaddemu wiiki ewedde n'eno. Olutalo lubaddemu olwa mutabani wa Nyanzi, olubaddemu Nyanzi kennyini ne mukulu Edimawe. Manyi Joyce yamuyise Edimawe oba Ediyawe. Entalo ezo tuzogeddeko era ntuzikomekezo kati nkutabala ziwummule. Wabula nze nga bwe mmanyi ku Museveni bw'akola n'akajanja ke akasumagiza eyalira. Bwe balabanga ekintu kivuddeko mangu tekikwadde makulu nga batandika okuteekawo program n'okuleeta obutambi obukadde nga buzza ku social media tutandika obudebatingako tudde mu ntalo ezo bo nga bayisawo ebyabwe. Mulaba yakatambi Fuludoti kaakoze ne mukyala Kasino ba kaakoze naye ng'awoza nti oli yamujja mu Nuupu yamujja mu People Power n'amutwala mu State House. Akatambi ako mukale bulungi nnyo. Era lubadde tulibusa state nejja akatambi akala akakadde aka Edimawe oba Ediyawe ngera ayogera bigambo nenga byali bikadde. Lwaki bakola ekintu kino? Bakola ekintu kino nti olutalo ffe twaluwummuzza. Bagezaako nnyo tuzza mu lutalo tudde mu lutalo tutandika okulwana tulwane entalo za gavumenti zeeyagala tubeerewo. Kati ngenda basaba totta kibenga tonnagikene nyandusu. Bwe tuba twakubye olutalo ntulugusa wansi temuddamu kuwa muntu yenna makulu tufokasinge ku ntalo endala. Olutalo lulimu Nyanzi, mutabani we, Ediyawe, ceasefire, close the chapter, close the case olwo lwawedde. State yegezaako nnyo okutuzza mu lutalo lwekitali kituufu. Ngenda basaba temuddamu kwogera ku nsonga ezo muzireke. Unless nga waliyo video eri current empya. If there is no any current video, please olwo lutalo mululeke nga mwesonyiwe diversion zezibadde ku social media na zino diversion mutegedde bulungi nnyo. Nkugambye okulaga nti batandiso bo diversion ezibaweddeko kati bazinoonya ffe tukontinu ngene entalo ngenda bagamba olutalo luli mutabani wa Nyanzi olimu Nyanzi ne Ediyawe case closed chapter closed. Yenna gwolaba lulimu manya nti musasule. TV gyolaba ekinamu mukono manya nti musasule kubanga mulabyeko Fuludoti ne Lady Kasino nga bakoze interview era nga batadde bagala tukontununge n'ekintu ekyo kuba balina kye batuvuga mu kuba tuve ku current affairs n'okufokasinga ku nsonga z'eggwanga. Eyo diversion bavuga kintu kye bagala tugendemu olutalo twalugadde fayiro twagigadde okujjako nga waliyo interview y'empya gye bakoze abo. We can engage again, but if not that, please muve ku diversion muziviireko ddala nga mwesonyezo nezibadde zomwalabe zisigenda kuddamu na zino zonna bagezaako tuzza mu lutalo lwe twamaze. Ke kabadde akalowoozo ka leero totta kibenga tonna kikene nyandusu. Mwetegereze nnyo, pay attention to details. Sooka owulize video agireese yaani lwaki abuuza ekibuuzo ekyo lwaki akitaddeyo ku ssaawa eno ng'ate ffe entalo be twateekako entalo baazimanya era baategeera ekituufu. Tulina ebyokukola bingi awo muve obulungi nnyo kyembadde mbasa mu kalowoozo ka leero tugende mu maaso kubanga ebyokukola tulina bingi. N'olw'ensonga eyo awo tuba tumaliriza tugenda ku video yaffe eyatuleese. Alright. Okusookera ddala njagala okwebaza mwena bankebeddeko olwaleero olwa Mutenza ggulu abaddewo olwaleero wano mu ggwanga lyaffe wentudde. Katonda bw'ati bw'abasaze okukola naye tetunnawulira omuntu yenna afudde just nti abantu babalagidde bave mu mayumba naddala gy'asinze okuyita nagera bava mu mayumba babeere mu paaka era bali mu mapaaka essaawa zino kuba temumanyi kigenda kudda kasobola okudda ekiro basobola okudda essaawa yonna Mutenza ggulu
nenga abadde mu 6.5 abadde mu butuntundu mukaaga abadde mu mukaaga n'obutuntundu butaano obwama emisinde kwabadde bayugumiza netufuluma mu tuddeko emisinde naye tewali muntu afudde okujjako era eyo tatalema butono nayonoonye byayonoonye naye nga abantu bona bali safe naffe tuli safe lwakuba nti tomanya lwagenda kudda kale njala basa mwe bali tusabira na tukeberako okujjako kyendabyemu kyenjizeemu nina ebintu bingi nnyo byenjizeemu dakiika emu kambo kyenjizeemu right now. Kampala Capital City Authority ne municipali zonna mu ggwanga lyonna eza district. I challenge you mwenna manyi nti buli district erina oba city council ya buli district erina ettaka lyayo eritali lya government eteri lya bwanyinga lya district. Naye bano abasajja bakola system yaabwe ng'obadde okimanyi nti Mutenza Gulu ono bwajja bakola paaka buli kyalo kirina paaka ziringa paaka ez'okuwummuliramu era musaba ziwummuliramu osobola n'okweba kateri akukwatako wabula singa wagaawo enjega ng'eya Musisi abantu bonna bava mu mayumba ne bagenda mu paaka ezo oba ozira mufaliso go oba ozze ki kati government ne city council zijja okuleeta ebyokulya n'ebyokunywa n'abasanga awo ne bagamba musooke mulindeko ekyosi kimale okuyita. Buli kyalo buli LC1 erina paaka ziringa evacuation park ziringa leather park nti omuntu asobola okuwummulira kati singa ngawo enjega ng'eno abantu bonna basobola bakwamodatingira mu paaka eyo nga weebali nga tewali muntu akubye ku mukono. Naye Kampala tulina City Square Museveni agiwamba ne tubeerawo ne ka paaka akala kali walinga kuleero nakule bakawamba Golf course bagiwamba mbolya paaka ki endalire mu Kampala district Wakiso Mukono Entebbe teziriyo naye wano buli kyalo kirina paaka nti buli muntu bw'akowa gy'avudde alina okugenda mu paaka eyo n'atuula n'awummuza ku birowoozo bya n'emuluma mu paaka nga teri amukutteko. Ne Lukwago bammeeya abasinga bonna mu Uganda mulina ekizibu ebintu bino biri mu proposal wala temwagala biteeka buli kyalo mu Uganda kyandibadde kirina paaka omuntu wagenda n'awummuliza engalabize n'awummula engalabiye n'awummulizaako ebirowoozo bye mu kirowoozeeko kubanga tuswala ekibuga Kampala kiringa ntaana tewalina muntu wawummulira ne wano buli muntu yenna bali mu paaka mubatudde gavumenti webasanze ebyokulya n'ebyokunywa na buli kimu. Naye e Uganda kizibu nnyo awo tuvudde tugenda kulwawo tugenda kudduka speed ya yiriyiri gye tugenda okudduka bagiyita yaki ya yiriyiri. Okusookera ddala kano kabyakulabula eno security alert gwe Munnayuganda yenna ali mu Uganda naddala ngoli Mukono Wakiso Entebbe Kampala nina okukulabula kano security alert. Naka video kenatadde ku social media platforms zange zonna okuli TikTok okuli Facebook pages na accounts ngambalaga abasajja n'abakazi abanyolanda ebayiwa mu Kampala ku nguudo okujja okutunda fruits n'ebintu ntobirala nenga bana bantu bali mu spy network ya Museveni. Kale go muganda wange ali mu district z'emmenye mwegendereze nnyo abantu batunda ebinyeebwa abantu batunda fruits nga tamanyi wadde olulimi oluzaalirwa na mu Uganda abantu abo bangi nnyo. So eno yemu ku tiimu ezo yabadde Kabuusu abo no balaba abo bonna Banyarwanda bebo bebaleesa abalina nationality kati batunda bintu ku nguudo nga balinda akalulu katuuse mubalaba betegeeza bonna Banyarwanda abo mubalabe bonna Banyarwanda boogera Lunyarwanda lwerere mbadde nabaawo boogera Lunyarwanda abana mbalaba Banyarwanda baleese bebeesungira mu ntimbu ne wekibaki balina obangula akalulu batumbya munna wano we bayita Kabuusu bonna Banyarwanda. All right. Spirit tuyina y'amaanyi katandikire wakatambi katandise era atandise bwenti nakoze posti unakurade ndoza
kubiri kumacha nembagamba nti radira Monday ndowooza najikola ku Monday nembagamba baganda baffe abakuuma ddembe bali mu poliisi amagye ne prison munnaffe tebafuna musaala ogwa omwezi ogwokuna saako n'akasimo kaabwe akokugenda okulya amazaalibwa ga Kristo Yesu mukama waffe tebafuna ssente era tebabasasula misaala wabula Yoseeri nga bw'azannya ebyobufuzi bye nga wakayite wiiki ndowooza nga 2 yabadde amaze okukwata omusimbi ogututomoka nga obukolwa n'aguwa ba MP buli omu nga yamuwadde million 10 bw'ozigatta bwe buwumbi 5 mu obukadde 5 nga bazozi bo bagende batandika okwejovaana bamukolera emirimu gye abasajja bonna abakazi bankubidde essimu nga bakaaba ne baŋŋamba tuyambe lwaki lyopostingi kuba tebagesobola kujja live ssaawa ezo nti ensi etegeere ne bakazi baabwe n'abaana bategeere tebasobodde kulya Easter wadde okunywa ku sukali wadde okunywa ku mata ne bazadde babo okuluma ku kifo ky'ennyama olw'ensonga ate ssente Museveni aziteeka mu byabufuzi dani okusasula abaserikale kati bati baganda baffe aba prisoni ab'amagye ndowooza n'abasawo bayinza okuba tebafunye n'abasomesa naye nga ssente Museveni yabazozuwa abantu abo saako ssente endala ze baatutte mu ggwanga erya Congo okutambuza entalo zaabwe saako ze baatutte South Sudan n'ezo zaadde zigenda e Rwanda okusupportinga olutalo naye ng'ate abaweereza mu gavumenti n'okugitambuza bakuuma ddembe tebafunye ssente. Buno obubaka njala bugenderera abaserikale mwenna obuwuliza bulungi nnyo. Tekirina kikugasa kukumisa banka ng'eremu obuwumbi n'obuwumbi ng'abantu bayingiza ssente ng'oziraba naye nga bituuka okusasula tebakusasula ssente sinakindi bakuwaka ssente katono nnyo. Tekirina kikugasa kukuba mwana wa nkyukakyuka nga kyalwanira tagenda kubeera adde LC1 ng'ali mu kkomera gwe kennyini omunyigiriza nga kyalwanirira ddembe lyo ofune emirembe mu gavumenti empya. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ssente weeziri buli mukozi yenna wa gavumenti ssente ze zitandikibwako kajja kuba kakadde. So tolina mbeera gy'oyinza kumatiza abantu nti olina emmundu nga bakukozesa basajja sina Uganda bagwira okuuma omusajja alina obuwumbi bwa ssente ogenda mu lutale Sudan nga ne bakutwala okuuma gavumenti y'abasajja nga terina mugaso ku ggwanga nga bagamba ku omwana tiya gas mukube batuuni munyige ensigo muyiweka mulali mu bitundu by'ekyama oba mugyeemu amaaso ng'ate okimanyi nti bonyiga be bannayuganda banno abalwanira eggwanga okukyuka osobola okubeera mu mbeera ennungi nga bwe bagirwanirira. Ku baana abali mu struggle muno abalwana struggle eno tekuli agenda kujja kufuuka police constable, tekuli agenda kufuuka wa poliisi wa magye oba wa military, wabula balwana ekyo mubeere n'emirembe nga bwe bajagala kubanga nange kamwa koogera nabagamba sirina kifo kyenjagala kyonna wabula nnwanira bannayuganda batasobola kweyogerako n'embeera ebyeri mu Uganda. Kale gwe muganda wange erina omusirikale ali eyo nkutegeeza tayimu gy'omala ng'olina emmundu mwekolemu omulimu eyo gavumenti yagwadda yasigala kulonda lwakuba tukirina mu bwongo ti bannayuganda balina akatengo kangi balowooza nti mugenda okusituka ng'adda mumuluza bannayuganda bagenda okusituka awakyali confusion nkiddamu. Bannayuganda bo balowooza nti mwe bakwata mmundu mwe muyinza obbayambako naye nammwe bakwata mmundu muluza nti bannayuganda balina okusituka mulyoke musituke wewali confusion. Kati ngenda kukusaba buli omu alina agency ey'okugyako gavumenti mutuyambe mutandika olutalo ne bwe gavugira mu barakisi ya poliisi oba ya military egindi ne gavuga bannayuganda bajja kusituka tegenti kati sigi neetuuse. Naye buli omu bw'anaatunira munne basivile ne batunuulira mmwe nammwe mutunda basivilian tuyinza obutavaawo waawo naye ng'ate mmwe musinga okuba nti munyolwa olw'ensonga musula bubi mulya bubi naye nga mukuuma bazimbye mu America bazimbye Canada bazimbye mu Bungereza bazimbye mu Europe. Mu Uganda omusajja asula mu nnyumba ya buwumbi 3 gwe gw'okuuma. Abaana basomera mu Harvard, abaana basomera Manchester, abaana basomera Leeds, gwe asomera mu nakyekoledde primary school nga ne ssente za ttaamu eno eyakayijje tunatera okubabula tonnazisasula ogenda kuvaawo ddi era osuubidde nti abaana bagenda competinga ddi n'abaawo b'okuuma ng'ate mumandibadde first priority y'eggwanga kubanga ensi yonna ekuumibwa security. Okitegedde bulungi nnyo awo nfuddewo yo point egitadde. Okusinziira ku information gyenna olwaliro njagala otegeeza Abannayuganda mwenna mubeere bulindaala. Uganda eyolekedde ekizibu nno ekizibu kye bayita ssemazibu etya.
tweteekerateekera okugenda mu kalulu okulonda okukyusa obukulembeze era nga tugenda kuba kalulu kano kakwekalakaasa tekaliko kuteesa wabula nga omanyi nti atakulekera nawe tumulekera yoseri ensi yaffe agivudde ekidandali ekyeyulirwa buli ayagadde ngera tegeeza omukulembeze ogwanga omululu Kyagulanyi Ssentamu muganda wange kankutegeeze nti tuli mu kukunga abantu okugenda okuwandiisa n'okumanaginga gye bagenda okulondera n'okukunga abantu mu kalulu ka protest vote wabula Museveni asazeewo ensonga zino azikwase abagwira bajje mu Uganda batulowooleze oba batutegeerere. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs, akolagana ne Migration n'ennira ebitongole bino bisatu. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs, akozesa Migration n'ennira. Mu Uganda buli lunaku ekitono nnyo muyingiramu abantu abasukka 2,000 nga ba illegal migrants wabula ne bafuna national identification ne bateekebwa mu voters register ne bafuna ne passport za Uganda abantu bano bebaani kuliko aba Congo kuliko aba South Sudan kuliko aba Eritrea kuliko aba Ethiopia bano bayingira buli main entry y'eggwanga bayingirira ko buli border yonna ne confirmation gye nafunye okusinziira ku sources zange ku kisaawe ente buloba Ethiopia Airline ngezze oba Kenya Airlines ngegudde ku kisaawe Entebbe mugira mba illegal migrants abazze especially nga bazze kubeera mu Uganda nga bataddewo bagenda bakozesa mu byobufuzi bya Museveni gamo muli okulonda n'okubba obululu n'okutwala amataka g'abana Uganda kino kiri mu Minister of Internal Affairs Migration n'ennira bebakola ebintu bino okufulumya endagamuntu z'abantu bano era ne babeera nazo wabula totta kibenga tonna kikene nyandusu buli munda Uganda era tugenda mu protest vote bw'ogenda ku polling station n'osangako omuntu ng'akwefaananyiza okuba nga si Munnayuganda oyina right mu constitution ya Uganda nti power belongs to people mubuuzo waayo gwani bw'aba tasobola kwogera luganda kwe-identify nga gyali oyo ave mu layini okujja nga bagenda kulonda mu balakisi z'amagye nga bagenda kulonda mu balakisi za poliisi obewa naye ku village ku kyalo Bannayuganda mwena kumulondera temukkiriza muntu n'omu kaabere mu Somali kaabere mu Ethiopia kaabere mu Eritrea okuyimirira ku polling station ng'agenda kulonda muyina right yemujjamu kubanga amateeka ga Uganda tekakkiriza mugwira kwetaba mu bintu bya kulonda bya nsi etaliye ekyo mukitegedde bulungi ne mu barracks tujja bategera gye bagenda okulondera era tujja bafuukuuza and this message go to all foreigners men especially from South Sudan Congo, Rwanda, Eritrea, and Ethiopia. We the indigenous Ugandans, we do welcome all foreigners because we are all Africans. But we request you, don't be used in our internal affairs because we are yearning for change. Museveni had ruled Uganda for 40 years in a very painful manner, or painful way, whereby he had been kidnapping innocent Ugandans. Right now, he doesn't want to leave power. So he had tried using his brother Salim Saleh to associate with the foreigners, including Somalians, Eritreans, and Congolese, South Sudanese, to come and help him in rigging votes during the forthcoming election. So I'm here to encourage you or to warn you, please don't get involved in Ugandan affairs because you might face the consequences. The people who are trying to tell you to get engaged in elections, these are foreigners too. And power belongs to people. In case anything happens, you might face the laugh in the coming elections. Please disassociate yourselves with our internal affairs. That is my message towards you, our fellow Africans, who have come to settle in Uganda, settle in peace, but don't get involved in our national matters or political matters. Please be aware. Autuvuddewo nawo konkamaze njagadde nkabategeeze bategeere bazogata mu Uganda nkabagaye mu luzungu. All right. Era nabakoledde post kunaku lwadde lwakubiri ne mbagamba nti Minister wa Justice the Constitutional Affairs omukulu Norbert Mao ali mu mbeera tasobola otakeese sawa zino
wabula wenakoledde post eyo nga wa kunaku olwo sijjukira lunaku kinenga wiiki ndowooza eri emabega Norbert Mao ono yajja nga amuwadde bill n'agitebolinga mu parliament eya UPDF amendment bill egenda okusibira baganda baffe okubeera nga bali mu nkomyo nga beyambisa kooti y'amagye. Olunaku yajja mu parliament okutebolinga bill yagitebolinga bulungi n'amala wabula aba atookewe bulungi nnyo ekimbe ne kimugwira. Ekimbe kyakuba Mao yoga mu intensive care unity e Kampala Nakasero nakati gyali mu ggala gye bakyamukanikira. Era yali asibyemu ebyenga agenze kano nayamuyamba naddengulu naye era akyali mu mbeera mbi. Mu ngeri ey'abenkola nabo mbamanyi wadde enkola nabo Mao ono banne okudde Chief Justice Winnie Dolo n'emikwano gye bamugamba kabulaza tukujja ntukutwala ebweru ne bategeeza Yoseri nti akyali waffe munnanga ali mu mbeera mbi tuyambe otumutwale ebweru. Mao olwakuba ku matu ng'avudde mu intensive care unit yabagamba mondekenze sifuluma Uganda sifuluma Uganda siva wano ngenda fiira wano. Ani ajjukira enfa ya Jacob Oulanyah? Njagala abaali mu kintu ekyo kyonna nga tulwa lutalo lwa Jacob Oulanyah speaker. Mao yaluli musibwe kiri kati Mao amanyi buli kimu ekigenda mu maaso n'ekyatuuka ku Jacob Oulanyah. Kati bane bakubidde mu 7 abayambe bafulumye Norbert Mao yabagenze sifuluma wano Uganda lwakiri nfiira wano. Lwaki? Kubanga akimanyi bulungi bwafuluma naye tagenda kudda. Bagayo tusiba tubagamba. Museveni gomuzanyire temumanyi. Amala okuzanyisa omuzanyo n'akola ekiddako. Amala okuzanyisa omuzanyo n'akola ekiddako. Mao yagambye nze siva wano. Yagambye nze siva wano ntai. Bakiri nfiira siva wano kubanga amayibwa agenda tadda. Era essaazi n'akyali mu garage e Nakasero, akyali mu International Hospital Nakasero, gali bagezaako muzengulu naye nga akimanyi bulungi nnyo nti bwafuluma tadda blood clot. Mukwata blood clot n'atadda. So yagambye nze kuno bajjaji musalira Chief Justice kwenda bala kwe bali mwakubidde mu 7 nga mwagala afulumye Mao n'abagamba mondekenze sifuluma Uganda lwakireka nfiire wano. Kati bwe kitabo kyabadde Mao ali mu garage Nakasero International Hospital bali bakyamukanika balaga amadinisa gadde engulu naye ye bwatyo bwali essaawa zino za mukitegedde bulungi nnyo kino kyo mukitegedde. All right. Echa ba refugees okubateeka mu National Voters Register kibagambye ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Saagala mbenga temukitegedde kalugende ku nsonga endala. Ba MP mwenna abali mu parliament naddala abakyala ne bannayuganda mwenna abaami n'abakyala waliwo etteeka Museveni ne banne lye bateekateeka le bayita Marriage and Succession Bill. Marriage and Succession Bill when gye bateekateeka okulonda. Marriage and Succession Bill when tell in the favor of the will of the people of Uganda. No. Marriage Bill ne succession teri mu wiru y'abantu eri mu wiru ya Museveni nga bwe yagala abeere okusinziira ku nteekateeka yaabwe bonga bo. Lwaki? Mukimanyi bulungi nnyo kansooke n'ekitamu kiteeka ebbali. Abasoma ebyafaayo n'abataabisoma kambazeewo katono nnyo ebabega ddakiika 2 munansonyiwa. Mu bbanga w'essaali ne jjajja Wankatoogo teyaliiwo naye jjajja Kitutte Elifaazi Muyimbwa baaliwo mpaka ku Lumbuye baaliwo. Edda okuwasa oba okuwasa oba okuwasibwa kyalinga kyebonere buli muntu nga kyayagala kyakola. Kuba Katonda mu Bibuli yatugamba mugende mu nsi muzaale mwale. Ne bamaama baffe mu biseera bajjajjaffe tebalina bbuba era ng'omusajja wa ddembe okuwasa abakazi bayagala singa aba alina obusobozi obalabirira.
wabula omuzungu nga bwalina olugezigezi olumutakuza mu mutwe nga talina nviiri baasala baleetewo etteeka eri omwami omu n'omukyalo omu mu bufumbo ekintu ekyo baakikola olw'okugezaako okukendeeza ku nzaala y'abantu mu nsi yonna mu bufunze bakiyita population control ne balyoka baleetawo nabiri family planning byonna biwanvu ebyo kubanga bw'osoma mu bibbuliya byonna ebiriwo nti abasajja b'edda bawasanga abakazi bangi ne bajjajjaffe baakikolanga wabula omuzungu yagala akiteekewo kati bw'akiteekawo n'ateekawo one man one woman marriage ng'akontrolinga birth rate kati n'addira amaanyi agasinga obungi n'agawa abaana ebisolo n'omukazi abasajja n'abajjako amaanyi era mu Bulaaya wonna omukazi yasinga amaanyi era omukazi tomuzannyirako osobola okuzannyira ku kintu tozannyira ku mwana tozannyira ku kisolo tozannyira ku mukazi kati ne baddira obuyinza obutonde omusajja babujjako nabusigaza mu mateeka n'abakazi ne babubakwasa kino kyaviirako abasajja okuva mu mbeera ebyokuwasa ne babisonyirira ddala ne system gye babaterawo gye mulabanga system gye banga ebayamba ne bakontrolinga abasajja whereby nti omusajja omuzungu tasobola kuwasa abakazi babiri napangisiza ennyumba oba n'abalabirira mu system sente zijja kuba tezimumala n'ebirala bingi nnyo kati abasajja ne bava mu bintu by'okuzaala kyova olaba nti bino ebya balesiyaga bibadde bingi nnyo bize byegattagatta kino kyaviirako abasajja okuva mu bintu bya laavu ne batandika association y'agashumba ne batandika eya balesiyaga n'abakazi nabeera nga abakazi tebakyalina agenda bawasa abawasa kati omukazi omuteeka mu nju mu bazungu omukazi aba yabaze maali kyovula nti ogenda okulya ti divorce bayawuza mu 50% ebisajja omuntu omukazi bintu ebitoto kati abasajja bagenda bedistancinga ku kuwasa olw'ensonga tebakyalina powers okitegeera bulungi nnyo kati abazungu bagenza okiraba nga it's too late ndabyeko mu America nga Trump yakakiriorizinga nti birth rate mu America ekendedde amongst the indigenous Americans bako bali ba Red Indians amongst the indigenous Americans birth rate ekendedde mu Bungereza they are facing it mu Europe it is worse but experiencing birth rate ekendedde ne mu Africa as well waliwo ensi zitandiso kifeesinga nga birth rate ekendedde obutonde bw'okuzaala abantu butandise okukenderera ddala olw'amateeka ge baleeta okunyigiriza abasajja nyongera okujjukiza eno statement yange era njagala ogiwulirize bulungi nnyo gwe omusajja ali n'omukazi ali eyo ekigambo kibayita okwegatta kikolwa kya butonde kyakuzaala kikolwa kya butonde kyakuzaala yensonga lwaki omusiru azaala atalina ssente azaala eyayiika windows azaala n'atalina waasula azaala n'omula ku street azaala okitegedde bulungi nkankyogere mu luzungu sex is an act of creation yensonga lwaki n'atafumbiddwa mpeta awazaala kati gwali awo sooka okivuunulire kubanga singa kyali hole era nga kirina limit ng'olina okumala okutuukiriza ebisanyizo byona okutuukiriza singa waliwo question mark naye okuba nti waliwo bisaanyizo na bisaanyizo nankola yensonga lwaki nti ngubete omusiru asobola okuzaala alina ssente atalina ssente asobola okuzaala omugwagwa azaala olimu azaala kyenvudde kulabanga nti sex is an act of creation tebangako love tebangako marriage no marriage is an agreement between two people era nga ekwegatta okwo bwe kukuma obufumbo obwo ompulya bulungi nnyo kati babazungu balina gye bafumamu ebintu bibalaga kubanza geti obufumbo ndagaano nti namuntu atugenda kuwangala n'empaka mbokadde wabula kino ekyeyongerako ekyokutonda abantu n'omuntu yenna oba wawasibwa empeta oba tewawasibwa mpeta oba otegeera oba totegeera oba oli mugwagwa oba toli mugwagwa buli muntu asobola okuzaala okitegedde bulungi nnyo kati omuzungu n'akikuteeraawo bw'amala okikuteeraawo kati mu Africa ffe tubadde n'enkola eyaffe nga ndala nnyo kati abasajja bano n'abakazi batandise okuleeta enkola y'abazungu mu Africa ekijja okuviirako decline in birth rate by all means kigenda kuviirako decline in birth rate by all means kubanga bw'olaba omuzungu yeesonyiwa abakazi olw'okubabba bw'onooleeta marriage bill ngeraga nti omukazi ajja kuba alina more powers than a man era ng'omukazi asobola okutwala ebintu by'omusajja mu kaseera mpawe kaaga
kubanga baga nti bw'obeera n'omukazi okumala omwaka gwo omuzadde bwe tumumazaddemu automatically alina okusharinga ku byobugagga byo kigenda kuleeta abawala bamu okudibira ku nzija kigenda kuleeta abasajja okudda mu factory ya Gashumba ya Kasabuni and Associates kijja sindika abasajja bagende mu bbale siyaga kitegeeza nti ekitonde kya Katonda kyasalawo kiki ekimbege nti ekikulu eky'okuzala kigenda kuleetera abantu okuba mu bintu by'okuwasa n'okuganza babiviireko ddala mwe mubikole nga mukimanyi bulungi nnyo awo nvuddewo kati marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu kuproposinga yaabwe eri politically motivated to control nkiddamu marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu proposing okutebolinga mu parliament eri politically motivated to control and to take all the properties which belongs to Baganda and the other tribes zatagetinze ekinjala mukiwulirize bulungi nnyo waliwo kyali wange ono kamubazanyire wano kubanga ayogera omwamagamaga ngera mbiwuli okuva mu kamwake sikange awo tuyitidde obuyitizi olw'ensonga nti ebintu bino tumala obibagamba ne bituukawo ne musirika ne mwewunza njagala obuli mu kamwake bulungi nnyo biwa obudde bigenda twadde dakikanga nya biwa obudde tata mwami rumbi baliko sebo balire ddala olyoti webali gyonna gyotusaaka engalo kisinga obukulu weebalo ojja struggle nze nakugamba obuvunaanyizibwa bwange buli lumu ze share like share gwe gwake gwoka kwensobola okukola mu lutalo luno naye nyina amawulire ge nafunye nga gennyamiza neŋŋamba kangaweereze ku musajja munnange kisooka muganda munnange ekyokubiri munnankyukakyuka nga amawulire gano gakwatagana ku bigende emaaso mu nsi yaffe eno Uganda ate abantu bangi be babuusizza amaaso ate ab'emmengo abakulu emmengo ne basalo ne babagamba mubonire era ab'emmengo ne basalo ne babonira kati ekisooka etteeka lye bakola Uganda oba lye baakoze etteeka eppya indirect lye bagamba abawala baabwe Abanyarwanda balina okwagala abasajja Abaganda buli mugagga buli alina kye bayita ettaka alina okwagalibwa oba mwana muto ajja sikira ettaka lya kitaawe kati akakodyo ke bakozi ne bagamba nti mutandike okwagala obwana bwabwe abakazi mwagale abakulu bawala baabwe baagala abaana abato Abaganda naye nga ekigendererwa ttaka ng'etteeka eppya lye bakoze ligamba nti bw'oyagala omuwala oba omukazi n'oweza omwaka mulamba nga tomwanjudde oba tomuwasizza amateeka ga Uganda gakkaka nti oyo aba afuuse mukazi wo wampeta era obeera omwagala kubanga wamubalira obudde kati bikazi byattu bino MP bye tulina mu Parliament ne bigamba ye ekyo kirungi babadde bazanyira ku bawala baffe tebamanyi nti naakagendererwa si be bakyala bano abakulu no baaka ekigendererwa kya pulaani eno ettaka ly'Abaganda tulifunye tutya abakazi abawala abakulu abakazi Abanyarwanda abakulu mwagale abasajja abakulu then abawala abato Abanyarwanda mwagale batabani baabwe ne bawala baabwe muforcinge intermarriages naye nga ensonga enkulu si ya intermarriage ensonga enkulu nti bwe tuyingira amakaago tugenda kuba tuyingiridde amataka tugenda kuba tuyingiridde ebyobugagga tugenda kuba tusaanyizaawo Buganda so nga ekigendererwa kiri nti etteeka eppya lye bagenda okuyisa mu Uganda oba lye bamaze okubega ligamba nti omusajja yenna bw'ayagala omukazi n'amala omwaka mulamba nga bali in relationship oba omwanjudde oba tomwanjudde amateeka gagamba oyo aba afuuse mukazi wo naye nga etteeka eryo balikoze papasire kulaba nti beekaka ku basajja Abaganda abo n'abaana baabwe oba n'ebisoga nzirungi zino okulaba nti amata gaabwe bagatwala bate etteeka eryokubiri lye DNA etteeka ligamba kugenda kubeera musango gwa naggomola omusajja okukola DNA y'abaana be ekisooka mukyala wabeera amuyisizaamu amaaso ekyokubiri aba aleese obufumbo amaka ogaleetamu obutategeeragana naye nga kiki ekibaleeza kubanga abakazi Abanyarwanda kuva dda mpaka leero bo balina omuze nti ne bwakwanjula aleeta omuntu wa kinaamuyita omulaalo oba n'abeera houseboy oba housegirl oba n'abeera driver omusajja Omuganda n'azaala abaana nga muno mwazaalira ate mwazaalira n'Abanyarwanda kati etteeka eppya lye baagala okuleeta DNA baagala kugijjawo nti gubeere musango gwa naggomola
kati ne weebuuza nze atakoze DNA ya mwana wa mulirwana atakoze DNA ya muntu gwe simanyi atakoze DNA ya mbuzi oba yante nze ne ngamba abaana ab'enju yange nze nsaze obakolebwe DNA ate gavumenti negamba kimenya amateeka lwaki kubanga bakimanyi abakazi baabwe abanyarwanda benda ne bw'olikola otya alina okuzaala mu baabwe abanyarwanda Tata mami rumbiye amaloboozi gano nyambo gakubira eddala rather holiday sorry akatambika sikobotambuze mu ddoboozi lyo kusaba ensonga eno gyesibireko ddala kati tudde mazima Museveni oyingirira otya amaka g'abantu okubagaana okukola DNA ku baana abaabwe mbuno omukazi wobeera omuyisizaamu amaaso n'abaana baba batanze okulaba nti taata tabaagala kiba kibi nnyo kigenda so ekigendera ky'okwagala okugyawo DNA nti kibeere irigo kyensonga okulaba nti abasajja oleme kumanya nti abaana wabula bw'omala okufa ate bakugambe mbu abaana omusajja yalina abaana 6 without DNA indirect bakukaseeko abaana abo balina okugabana ku munyago gwo rather ku ntuuyo zo kati nkujjira ekisinza ate okubeera ekikambwe ekyokusatu kye baleese ne bagamba nti nno etteeka eppya lizze nga lyansikira no Succession Act ng'egamba etya mbuno omusajja bw'anaafanga abaana be balina buli mwana balina omuwa 10%. Ffe Buganda ekyo tekibaddewo era tekibangawo kati lwaki okaka 10% buli mwana meaning business zigenda kufa abasajja abayindi babaddewo n'amabusiness nga tebagaba 10% abagagga bangi naye bw'onaatandika ekigambo kye bayita okugabana naye n'aba business nene etya ng'omukazi ono asikamu 10% nga n'oli asikamu 10% nga n'oli asikamu 10% nga kampuni zonna zigwa naye ng'akakodyo ke baagala batagatinga emaali y'abasajja abagagga ba BMK bakwagala nabo baani bonna bakirumira buli mugagga buli muntu alina ettaka so Succession Act gye baagala okuleeta ng'egamba 10% nti omusajja bw'anaafanga buli mwana ajja kufunanga 10% automatically n'abanyalanda baabwe bazadde mu bakazi abaganda oba nabo bafune 10% automatically ng'ate jjukira baakuganya okukola DNA so bakuganya okukola DNA ate amangu ago Succession Act naye ate bagambye omwana 10% ebikazi ebisiru birobola bibiri mu parliament ebigamba ekyo kirungi abasajja abadde balekawo abaana nga tebalina buyambi 10% tegenda kuyamba kubanga 10% nabyemala meaning company zigenda kufa zigwewo nti ne bwanebeera sudiiru olufa ne bagamba batandika okutematema business ng'efudde naye ng'ate business ebadde ekitole ng'ekola emirimu gyayo era ffe Baganda bulijjo abasajja balabirira abaana baabwe oba babaleeta bafudde nga basasulira fees so nkusaba taata ensonga zino oziteekeko essira nkiddamu ensonga esoose Succession Act nti buli musajja bw'aba n'agamba nti mu kufa kwe baleese abaana 18 buli mwana ng'afuna 10% nga bizinesi eggwawo ng'efa kyekigenda okuddira bizinesi zonna mu Buganda zigenda kufa ziggwewo ebitongole bife biggwewo abagagga baggwewo emaali eggwewo businesses zigwewo kubanga bazigabanye nenge ekyo mu makimenya amateeka company bonna zibadde zibaawo ng'omwana bamugamba bugambi nnyabo ojja kuleeta banka slip y'omwana omwana yaliwa nti omusajja yali yazaala omwana ebbali leeta banka slip ng'oleeta banka slip nga basasula school fees ng'omwana asoma naye nga company esigalawo nowulidde naye kati bwe banaatandika 10% mu bumpiimpi kiki ekigenda okukola taata mwami Lumbuye kino ekintu kigenda kuleeta omuze gw'abamalaaya okweyongera Buganda yonna ejjule bamalaaya beereere kubanga buli musajja Omuganda na buli musajja alina kyekoledde bagenda kukoma okukwana rather okuwasa n'okuganza nga bagula buguzi bamalaaya kyekinaddirira Buganda yonna na buli mwana mukazi na buli muwala na buli nsolo enkazi efuuke malaaya lwaki efuuse malaaya kubanga abasajja tebakyagala kuwasa batya okugabana emaali yaabwe abasajja batya okubawa obutwa abasajja batya okutabula abaana ogaana otya abantu okukola DNA ku baana abaabwe naye ensonga zino zonna zenkubulira Mayiga baazimubuulidde azimanyi zonna naye Mayiga tayagala zituusa Kabaka era Kabaka bino byonna byenkubuliro taata nkusaba okubeewo nnyo Kabaka alina okumanya ensonga zino ekya 10% kimenya amateeka business zinaabazza kufa ti omusajja ne bw'anaaba alina company nga Uganda Breads oba Nile Breads oba MTN lwaki ogitemamu
lwaki ogitemamu golaba company shareholder omu bwapulinga out company etandika okumenyeka ekivamu ne zigwa shareholder omu okuvamu kati oddira otya omusajja afudde ne mugabana 10%. Wabula mu mateeka gonna ge baleese aga Succession Act aga 10% ebya DNA ate tebaogedde ku ludda lwa mukazi ti ate omukazi bw'abanga yafudde kubanga mu Uganda tulinamu abakazi bangi abagagga bw'abakazi abagagga omusajja naye bw'anaaleetanga abaana ababe n'agamba tososola mu baana ne bagamba omukazi yabadde omugagga yes naye abasajja omusajja gyali eri abadde alina abaana 8-10 no maali y'omukazi n'amenyebwamu n'atemebwamu oba maali z'abasajja zokka zirina okutebamu so taata nkusaba taata mwamirumbu ye ensonga eno giweeko ensonga eno yogera nnyo ddala kuutira abakulu b'ebika abakulu b'obusolya ab'emmengo bo tetukyalina mu ssuubi ab'emmengo twabavaako bakola bye baagala Mayiga n'abasajja n'akakundi ke bakola bye baagala ensonga zino tebaagala zoogerako kubanga bo baabatemera ssente ne bagamba abasirike naye ng'ekigendererwa abanyarwanda kyova kati ennaku zino baze ku social media bavuma babiri bavuma baganda bavuma kabaka wabalabye buli muvubuka kati buli wanyindo mpanvu bawunya n'obusamu kama buli avaayo avuma baganda avuma kabaka olw'ensonga bo bagiyita strategic ya plan yabe gye bakoleyo emyaka 5 Buganda erina okusaanawo obwakabaka bulina okusaanawo ate buli mugagga mu Buganda tulina otwala emaali ye so taata ensonga nziddamu ziri 3 oyinza okunyamba n'okwata akakalaamu ensonga esooka DNA egenda kufuka iligo tokkirizibwa kesa nchi bazetandaga muntu DNA z'omu titokkirizibwa lwaki kubanga bagenda abakazi baswala ennaku zino babadde baagala mu basajja abanyarwanda kati abasajja abanyarwanda abamu kye bakola basoberera abakazi abaganda ne babaagalira balira ssente naye ne babazaalamu ye omusajja n'asigala bali nga yeekwesa ati so kati baddidde abasajja abanyarwanda babawadde ssente bagende nga abanyavubuka kati n'abanyarwanda benda buli wamu babaga muzaale buli wamu naye ng'ekigendera kuzaala abaana kivaamu abo abaana bafuuke ba mu nju bamugabane emaali so ekisooka Succession Act nti omusajja bw'afa mu maka emaali yakutemebwamu 10% buli mwana naye banaaleeta obwana alaba Segirinya yali mu kkomera wabula mu kuziika ne baleeta obwana nga meaning abakazi embuto bazifuna Segirinya yali mu kkomera Segirinya mu kkomera bamukizaako abeere ne bakazi be nedda oba bagirlfriend nedda naye ne baleeta abaana so ke kakodyo ke baagala okukola nti mulumbe bwe baleeta abaana teri alina kubeebuuzaako whether kituufu oba si kituufu lwaki kwaba okyebuuzaako 10% baba basubwa so esooka Succession Act nti nno omusajja bw'afa mu kusikira abaana be bonna balina okufuna 10%. Ensonga ey'okubiri kifuke irigo okukola DNA. Pawulidde ensonga ey'okusatu omusajja bw'ayagala omuwala oba omukazi n'aweza omwaka gumu 12 months nga bali bombiriri automatically afuuka mukazi we kati be bawala b'abanyarwanda abalinnya zibbaasi nga bajja eno indirectly kukukakako omuwala nti wamwagalako omwaka gumu afuuse mukazi wo. Ensonga zino taata nyamba. Alright. Ebiga ebyo muwulidde si byange. Naye byefaananyirizaako ebiga bye nabagambako ku Kemabega. Era byefaananyiriza. Kati gwe MP omukyala naawe omwami atula kaki kagenda okutebolinga bbiiru eyo olina omwana omulenzi olina omwana omuwala si bwe kiri nti ye lwaki mukola amateeka agagenda okusaanyawo generations mukimanyi nti continent ya Africa yanjawulo nnyo ku continent y'abazungu obuwangwa waffe neno bwanjawulo nnyo lwaki mukkiriza okusaanyaawo embeera ebadde mulete embeera y'ekizungu etajja kusoboka Fennazi kuno nga tukimanyi nti omwana yenna obwala bwafumbira omusajja we omusajja kimukakatako baavuddewo omukyalo oyo asigala okubanga atambuza ebintu by'omusajja we ne famire ye era abaaleetanga obuvuyo babeeranga ba family members okukyankalanya omukyalo oyo n'afamire n'ebintu bye naye kati munaateeka ebintu bino mu buwandiike nga mwagala biteeka mu mateeka ag'ekifuulannenge mutuusa okusaanyawo obuwangwa n'ennono n'okusaanyaawo famire zennyini n'abaana badibire ku lujja nga tekyali asobola bawasa mukole amateeka ago nga mwegendereza kubanga endowooza y'omuddugavu ndala nnyo ku y'omuzungu era biviiriddeko decline in birth mu Europe mu America Canada Bungereza olwo lugezigezi lw'amateeka ag'ekifuulannenge okwefuula nti boogera ne Katonda yagamba mu Bibbuliya nti mugende muzaale mwale tabagambangako nti muteekewo amateeka agawulambye obugagga by'omuntu kubanga mumwagala ssente muleke okwefuula nti mutegeerera Katonda okusinga ye bw'ategeera bwentyo bwenjo bagamba awo tuvuddewo ku nsonga endala
abadde bangobera ku program emulimbulange Mmengo ebbanga lyonna mule bulungi nnyo ba YouTubers n'abantu abazi ku social media nga bongera ebigambo by'enjawulo njogedde ebigambo bingi nnyo ate buli kimu kyenjogera mba nkijjukira wabula simanyi mugoberedde ebintu nga bitambula njagala bazzaayo ko katono emabega wasanyako Charles Peter Mayiga ayina ekimugoba ne kyambadde kanzu kitaddeko n'enkofiira kyambadde ne galubindi enzirugavu tetumanyi kimugoba kimutwala luddawa ali mu kukyusakyusa ebitongole akyusakyusa abakulembeze awo muzaawala wabula n'olwaleero mbw'akyusizza boodi ey'Obwakabaka eya CBS FM naye ekisinga okuswaza omwami ono agambye bw'ati bw'abadde akoze posti agambye anti Ssaabasajja Kabaka asiimye Ssaabasajja Kabaka asiimye wulira bulungi nnyo njagala otunule ku posti eno ogira bulungi nnyo agambye Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alonda boodi ya CBS empya bw'asiimye okulonda boodi ya CBS empya eno wansi gyewunzikira ani asayininze wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssaaloga Mulenge gye yasayininze naye ng'eri waggulu Ssaabasajja akoze ki Ssaabasajja akoze ki Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alonda boodi empya ogiraba naye eno mu kusiima gye bukomekereza ng'alina okusiima ng'eyawandiisa ebbaluwa wasanyako Charles Peter Mayiga yakoze eki yasayininze si bwe guli nti ye katugende mu maaso babagamba Ssaabasajja Kabaka bamutera program ey'omulaga mu kifaananyi nti takyasobola mirimu gya Buganda nga bavuga ekiboozibozi ekya mental health mwalabeko Nabagereka da Sylvia Nagina agenzeeko butabika ata program yagizeemu Jeneti yaddaje kuttemu kati Nabagereka yagizeemu ngenzeke butabika nabagabire ebyokulya biki byonna bavuga program wabula abadde bajja bangobera nabagamba Ssaabasajja Kabaka bamujjako powers of Anthony eyali wanya ajjukira nga mbagamba ekigambo ekyo Ssaabasajja Kabaka bamujjako ki powers of Anthony bazimujjako accounts ze ne bazifreezinga kyamukiriza kusayininga kintu kyonna era nga ne decision gyagenda okukola bagiwakanya mu mateeka nti tayina omuti tegukola bulungi nnyo bakikola technically nga bakikola ku nannyini Oscar Industries video nagibalaga Mayiga ono bwawandika ebiwandika akolanga Ssaabasajja Kabaka akoze eki asiimye bwe basoma obubaka ku mikolo baga Ssaabasajja Kabaka asindise gundi era ebbalo lyeno Ssaabasajja Kabaka gyawandiise naye nze nzikolamu forensics nembalabisa eyasembo yali mu kugula ddwaliro ly'Emityana ate Ssaabasajja Kabaka asiimye okugula ddwaliro ly'Emityana asindise eno enye bataddeko asoma ebbaluwa ate wansi ebigambo bya Mayiga kati nene ebbaluwa mbwe asiimye awumuze olukiiko alonde boodi empya Ssaabasajja Kabaka asiimye okugulu Mayiga n'asayininga kati wadde tuli busa nabagamba ekintu okiwa obudde ne kyejjero ne kyekuba ku mmeeza bwe baba lubadde teluli awo nga bulijjo nninze wendi confirmingira oba we muli confirmingira ebigambo bye njogera nti bituufu wabula olwaleero lubadde teluwisa ebigambo ne byoleka abasinga obwo kitembirabye lwaki mujjukira Ssaabasajja Kabaka oyo yabeerera obubi ennyo ng'amuwambye nga David Wasajja agenda mu meeting ne batuuze enkiko z'abataka ne boogera bawandika buli kimu era n'engoye z'okumufuula Kabaka ali yazigula kati bagenda bakyusa bukyusa wabula kyonna nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka ani yaliwo nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamuggyako powers of Anthony nga balinda mulangirira nti mulalu ani ajjukira kati balina babbuloga bawa ssente mulimu ne muzeeyo ono ayogera ennyo wali muzeeyo omumanyi oyo ayogera ennyo wabula olwaliwo simanyi oba emmandwa bwanika oba yemwanise n'ayogera ekigambo ekikyamu n'alabisa sisitimu yonna muzeeyi Magala alabisizza Mmengo yonna n'ebigambo bibadde njogera okuva Ssaabasajja Kabaka lwe baali bamutwala e Nairobi ne bamutwala e Namibia okumuttira lukimu ne baga nti bamuggyako powers of Anthony kati
njagala tubeere bakakkamu wano we tugenda okukola mu ka forensics katono nnyo. Ekigambo kye bayita powers of Anthony mukimanyi. Powers of Anthony kwe kwejjako obuyinza bwo n'obuwalooya. Powers of Anthony tutanyozziwa balooya baffe nga bagenda otukyukirira mu kooti bwe tulwa powers of Anthony. Powers of Anthony ndala either oyinza ozziwa mukazi wo oba omwana wo gwe weesiga. Nkiddamu. Powers of Anthony osobola ozziwa mukazi wo oba omwana wo gwe weesiga. In case oli mu mbeera etakusobozesa kukola mirimu egimu. Kati Mayiga n'akabinja ke konna okumuli David Wasajja, Mayiga, Sarah Kagere, Agnes n'abaloga n'abala bakola ebiwandiiko ne bajjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza bwe ne baweddiza era nga basalawo buli kimu okutunda amataka okubba ssente na buli kimu. Kati omu ku babadde baboogerera abookesezza nga tebategere nti agenda bookesa. Lwaki? Agambye ye lwaki mwogerera katukole forensics. Muzeeyi Magala weebale kunnyamba kulabisa mmenge kusasula n'obakuba ggoolo muwulire bulungi nnyo olwaleero. Naye nga mmanyi ekigambo kye bayita powers of Anthony. Powers of Anthony nnyini lukusoolo bamuleetera empapula n'azisayininga nti obuyinza bwange obukola ekintu gundi mbweggyeko mbuwadde ani mbuwadde gundi. Enkya Muzeeyi Magala mmanyi ojja kujja ochallenge obula njagala onchallenging ng'oleeta reference oba copy okuva ewa Ssaabasajja Kabaka oba ewaliwo ewa Ssaabasajja Kabaka ng'awa David Wasajja Powers of Anthony nga bw'obyogedde wano. Muzeeyi Magala ne banna abali emmenga abafere njagala enkya to prove me wrong muleete empapula z'abalooya oba empapula eziraga nti Ssaabasajja Kabaka yawa David Wasajja Powers of Anthony okukontrolinga bank accounts ze n'ebintu bye. Njagala muleete di kubanga ogambye mbu tuvuba Wasajja tumulengeza naye mbu tetukimanyi nti Kabaka yamuwa Powers of Anthony okukontrolinga bank accounts ze. Enkya Muzeeyi Magala bakutenda ku myaka gy'olina wandibadde oli ku bijjo olonda magi oleete empapula ezo Mayiga azikuwe oba Wasajja azikuwe nga Ssaabasajja Kabaka azisayininzeko ng'awa Wasajja obuyinza omukontrolingira accounts ze z'ensimbi n'ebirala. Ate Powers of Anthony tebamala gaziwa buli muntu. Kabeera oyo ozimuwamu oba mukazi wo oba mwana wo so si buli muntu. Kati Powers of Anthony yaziwa Mayiga n'aziwa Wasajja n'aziwa Nabaloga ne Sarah Kagere. Muwulire bulungi nnyo. Omanyi bano abasajja beerabira wulira. Oba mukyala we. Kati Wasajja gwe bavumu. Nti alina Power of Anthony eri obwakabaka bwabo eri Kabaka. Wasajja omulangira ye Power of Anthony eri Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza ki ekyo? Nti Kabaka we yandisayinze Ronald Muwenda Mutebi. Bateeka wano amanya nti Ronald Muwenda Mutebi Wasajja n'asayininga ofusayini ye. Ekyakiwakanya jje. Muzeeyi Magala njagala ondeetereyo ekiwandiiko kimu nga omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka akiwandiise nga bawadde oba lawyer wa Ssaabasajja Kabaka ng'awadde Powers of Anthony David Wasajja. Ondeetere ekiwandiiko nga kiri kati Ssaabasajja Kabaka yawandiika ekiwandiiko wansi ne bateekawo on behalf of His Majesty of Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nze David Wasajja n'ekyo ekiwandiiko kikube ku mmeeza ebintu bibiri bye njagala nkuwa ekitiibwa mu myaka gyo nze ndi mutabani wo sijjaga nti ndi muzzukulu wo no ndi mutabani wo ndi myaka 45 myezi 2 kuva ngenda myaka 46 ndi mutabani wo nkuchalenjinga ku myaka gyo ondeetere ekiwandiiko ekiraga nti Ssaabasajja Kabaka mu mateeka yawa David Wasajja obuyinza okumuddukanyiza ekittavu kye n'okumukolera ebiwandiiko nga bisayininga ku lugwe era ondeetere ekiwandiiko kimu nga David Wasajja akisayinze ku lwa Kabaka amaze okiwandiika nja kuva ku internet. Oyokyesezza institution yonna ate nga nali nabalinda dda
good enough nti abadde bangoberano for good 6 years mbadde nabagamba situation ndi kabaka bamujjako powers of Antony nga temumanyi era nemba buli abaana balina powers of Antony onaze nayo chamisa nange enseeraba nza mutegedde oluko lutasaba sajja kabaka jerusibuka Muzamutegedde olukwero najje luva olutasaba sajja mabana oli bwatuula mu microphone nga bamuwadde esene byokwogera balowooza nti ntisobola kulikolinga mu reverse psychology gwe bakozesa kino bakikola to legitimize David Wasajja to legitimize Mayiga to legitimize Sarah Kagere Agnes n'abaloga nti be bali mu control wa kabaka Ssaabasajja kabaka is out of administration powers tazirida Temuna kitegeera yensonga lwaki batambuza mental health bakulaga nti Wasajja kati can write any document on behalf of Uganda Ssaabasajja kabaka bamujjo mu kyeso taliwo temusobola bitegeera Muzamutegedde lunaku kyembagamba muddeeyo nga nzija ntambuza ensonga zo atajjukira omanyi mwerabira nnyo ate video ku Facebook bata bazijjayo kati era neno bwe magimalako wenti ngenda gijje okuba temujja ku gino mujja gino nya ku YouTube Facebook tekyalina data ekyo kibagambidde otemunonya video gyenkoze olwale omalo giwulira no ku live ngenda gidde bitinyo tegenda ku mujja gisa ku YouTube so kati mutegedde bulungi nnyo so buli kimu kitegedde kati bagezaako kulegitimizinga Mayiga David Wasajja n'akabinja kaabwe olweri Janet n'abagereka nga batambuza mental health okujja okubalangira it's not going to be surprise baga Ssaabasajja kabaka takyasobola kuddukanya buki bwa kabaka era ne powers of Antony tazirina Ssaabasajja kabaka at his age ne bwafaanana gwongambe nti yawa David Wasajja powers of Antony bazi gabo gabinga byo yabyanso kiki nekiraka nti kujjukize mukulu ku nsimbi ezikwatagana eziri ku account y'omuntu giyateeka kukubeerako next of kin mzee bagala ku bank account kubeerako next of kin Next of kin ye muntu asobola okuddukanya account ezo singa nnyini yabataliiwo kati go wano oba wakifunya ubino ganti ono kabaka yamwa powers of no ekyo kikyawo powers of Antony ku account za Ssaabasajja kabaka okujjako nga signatory nga bagula wa account ya Bwakabaka nga bagula account ya Bwakabaka nga Ssaabasajja kabaka ayinako omukono ne David Wasajja ayinako omunaaba if not that then boganti Ssaabasajja kabaka yawa David Wasajja wiza kwa account ye muzeyi magala gendo omutogo nyike mu pipa y'amazzi nga aterimu obunga bwa muwogo ofune envi entuufu ojja tegere ekituufu kyekiri bakutomeza wayokyeza ekitavu kya banka kibeerako omuntu gwe bayita next of kin nti singa nannyini akawunti eno afunamu obuzibu oyo next of kin yaba alina obuyinza era naye addayo n'agoberera amateeka nga bwe gali bayinza omusaba ekiraga nti omuntu nannyini akawunti takyalina busobozi oba mulwadde oba yayiika amadinisa oba afudde betaga death certificate biki na representinga neero sinekiriza ne balyoka bakkiriza omuntu okuddukanya account kati mukulu okuwangala nze wendi wano ku LBS mbateeze mwena kabinja kamwe mwena kati institution yona wajookyeza ku information gyempadde for the good 5 years nkabadire muuli bulungi nnyo wa mukyala we kati Wasajja gwe bavumu nti alina power of Antony eri obwakabaka bwabo eri kabaka Wasajja omulangira ye power of Antony eri Ssaabasajja kabaka
kitegeeza ki ekyo nti kabaka we yandisayinze Ronald Muwenda Mutebi bateeka wano amanya nti Ronald Muwenda Mutebi Wasajja n'asayininga ofusayini ye wangi ekyakiwakanya jje Wasajja ye Power of Anton ne kabaka Ronald Muwenda Mutebi yajiina ogamba nti kabaka tajjayo talina sente ze yandeetaze mu banka yanajja akawunti eba ya kabaka Ronald Mutebi sayini eba ya Wasajja wangi Power of Anton kati omuvuma nonga nti oyagala kabaka bakimanyi kyotegeeza Muzeeyi Magala Ssaabasajja Kabaka bwetumala omulwanira okuva e Namibia yasinzira mu lubiri lwe olw'enkoni n'agamba taba na musigire. Muzeeyi waliwo ogenza mu mafiina kumuwujja kiwojjolo oba kununa ku bbeere nze mbuuza mbuulizaako neighbor wange ganja Numan we South Africa mbuuza Ssaabasajja Kabaka we yasinzira mu lubiri olw'enkoni n'agamba taba na musigire kwolwo walina mafiina oba wali ludda wa Kabaka nga awo bakabwe kati siba na musigire kati oli waga nti siba na musigire kati ate pwazo vantu no boyogera ko Muzeeyi Magala bwebanga sere zikuweddeko ze bakuwa nga okoyo zirya Muzeeyi Magala nyumya ku mboozi endala oyinza okuba onsinga emyaka oyinza okuba onsinga ebyafaayo bya Buganda ebimu naye we tutuuse mu generation tutegeera nnyo n'okusinga gwe n'obyeyinza okuba obyerabidde Ssaabasajja Kabaka yasinzira mu lubiri olw'enkoni nga tumaze n'agamba taba na musigire bulijjo ogamba nti oli Muganda toli mu kkowe ly'Abannakabala toli mu kkowe ly'Abakaswa toli mu kkowe eryokusatu eddala lyennerabidde kuba tuli ku speed wagamba nti gwe oli Muganda owaddala kati obanga togwa mu makowe agasatu ng'ate gw'ogamba nti Kabaka omwangaala era omutendereza yakugamba talina musigire kati ate gwe waga nti alina omusigire gwe yawa Muzeeyi Magala emyaka gyo kanjireke kanjiwa ekitiibwa genda onoonya akatambi kasa nga yakadde okuva e Namibia mu buwaŋŋanguse gye twamukukunula yagamba sirina musigire ne Katikkiro owange gwe neerondedde yakugamba amayiga tamulondangako kuba yakamugoba enfunda 3 n'eddamula gimusaba omwaka oguwedde naguno ogutandika yagiremera ne ku Sande nakugamba yagenda ew'omulangira amwogere wa Ssaabasajja Kabaka Muzeeyi Magala kendeeza ebigambo eno generation ndala nnyo tunoonyereza tufumiitiriza tumanyi ku mateeka tumanyi reverse psychology tumanyi omusasule yaani tumanyi naani omugule yaani kitegedde bulungi nnyo ddala onoonya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ng'akugamba sirina musigire awo tuvuddewo ndowooza otegedde okwongereza akatambi ako ojja kanoonya mu lusirika olwabadde olunaku lwajjo ku kitebe kya National Platform Kavule omukulembeze gwange Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogeddeko eri abakulembeze bonna abazze mu lusirika olwo ebigambo byabagambye byabadde bikubira ddala ku mutima gw'abantu wabula njagala sooka kukola clarification ku message gye ngenda okuta olw'ensonga ndabyeyo abagibuukidde nabagamba amagezi gabaga mutwe so si mugejjo nabagamba buli muntu okutegeera alina ekitwawuza emitwe okutegeera n'ekitutegeeza okumanya ensonga waliwo ategeerawo nga njogera waliwo ategeera mu ddakiika eddako mu ssaawa eddako ku lunaku oluddako wiiki eddako omwezi oguddako n'omwaka ogujja tutegeerera mitendera wabula njogera n'abo abasobola okutegeererawo ng'omuntu ayogera ekigambo ekyo akitegeeza eggwanga gwe atakitegeereddewo siina buli budde bugenda kutegeeza wano njagala twawula ebigambo bino wammanga nga ngenda okuzanya akatambi kano kyekiriwa tokaayiriranga kaamulali gw'otalidde tokaayirirwanga kaamulali gw'otalidde ekintu kyonna bwe kibanga tebakoonye ku gwe lwaki atooka oyomba nnyo okusinga gwe bakigambye singa ŋŋamba nti gundi mubbi
gwe sigamye nti mubbi lwaki onyiiga nnyo ekitegeeza nti gwe mbanjogedde ku muzeego naye nga sigumanyi nti ogulina buli lwawulya statement oba omuntu akoze statement omuntu omulala n'agiyomberamu nga teboogedde ku ye fuba okulaba otegera butegeezi ono yaani pulezidenti bwe yabadde mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze bonna abava mu Buganda yagambye bw'osanganga omuganda ng'awagira Museveni ge lwaki mwogerera naye buli yayinterpretinze n'awulira nga ebyayogedde bimulumye kitegeeza oli omu ku abo bye yabadde ategeeza we are very sorry tojja bibagamba mujja biwuliriza buli gw'owulira nga yakusitiikinze yakutte mu video ya president ng'aga nti ate ebigambo yakozesa bikaawu nnyo lwaki ate yayogedde bw'atyo mukulu ennaku zino ne ku bukotokayanirayo sijja kuleeta mukazi wa gonna kwanye nga mumanyi ono mundeetere ekizezengere mu kyoba otwala mu litaliyo simanyi agenze ku safari simanyi ekyanze mumpemu ekizezengere nedda ne ku buko tuyomberayo ennaku zino n'ebintu bye tuleta ku buko tubimanyi bibanjaayo kati ennaku zino tuli balalamu kati ebigambo president byayogedde gwe yabigambye bw'aba byabirisiivinze n'abirya nga gwe lwaki gw'ataabigambye olumwanyo kitegeeza byeyagambye mubadde mukola ekintu ekyo kati yakibagaye mukiwulire bulungi nnyo wulira omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu abenkwe abo bemulaba bekulu wa Isani Museveni bebenkwe kubanga omuntu bwajjana kufukaza nnyoko n'ekitaawo omuntu bwajjana akolako ebikolobero ate neokulwisa naye obeera waki yenna gwawulidde ng'akwata mu vidiyo eyo wankwe oba musiru nnyo alina obusiru mumu emitendera waliwo omusiru omutoletole omusiru omubalagavu n'omusiru enkuusiiri kati pulezidenti ye teyatadde mu mitendera egyo yakugambye bw'osanga omuntu ng'awagira Museveni ba NRM musirusiru nnyo oba wankwe kati gobanga toli mu bintu ebyo yakwogeddeko mukulu ojjawo obusungu obwennyinga where do you get the moral authority to stitch president's video or to comment on that video unless you are among this group kankabaddemu Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo obadde webbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu abenkwe abo bemulaba bekulu wa Isani Museveni bebenkwe kubanga omuntu bwajja n'afufukaza nnyoko n'ekitaawo omuntu bwajja n'akolako ebikolobero ate neokulwisa naye obeera waki kati gwayomba ku bigambo ebyo oyombera ki kubuuza bw'oba toli musiru oyomba ki bw'oba toli wangu oyomba ki kitegeeza buli yayombe mu vidiyo eyo baakutte ku mpuku yaako kimu ku byo bye baakugambye obusiru wayonka buyonke enkwe zikusiiwudde n'emmwajinga gya mufuuyi wa mmindi wenna otunula nkwe otambula nkwe okaaba nkwe oloola nkwe wenna oli nkwe n'oba oyambadde enkwe muyina obusajja ku mutima obuyina ebirevu obuyina envi obwereere nga n'ekintu obuntu kyolaba omuntu kyalina kikunyiiza yoyo gw'osanga n'ogula poloti n'anyiigawo n'ozimba naga tujja kulaba tajja gizimbawo ennyumba n'ekulemera ku musingi sente ne zikucankana ng'ennyumba yagituulira oyo naye nga ye mubuuzi talina dde n'ekikumi beoba osanga nga nja kutunda nayidanda we yankologe lwakiri nkufuna omugamba ofaakina ensi ng'alina akasajja ku mutima okitegera bulungi nnyo kati abantu abo bangi nnyo kati baba tebatagambye kiki ekikunyiiza for God's sake kiki ekikunyiizaawo waliwo ekikunyiiza Guluma yaguzza ompulya bulungi nnyo Guluma yaguzza
obulwadde bw'abatabaazi buluma mutabaazi ompulya bulungi nnyo guluma yaguzza obulwadde bw'abatabaazi buluma mutabaazi amanyi omutabaazi nze bige byange mbyambaza abatabaazi ffenna basajja tuli batabaazi wabula obulwadde obuluma abatabaazi bulumira ddala mutabaazi kennyini kati nozo kitegedde bulungi nnyo kati gwe eyanyiize n'owulira nga bekuluma ekitegeeza baayogedde ku muzeegwo ompulidde bulungi nnyo awo tuvuddewo ente eddakiika simanyi alright katugende wano nkyakola okunoonyereza ababaka abataakutte ssente ninaku wano ababaka 9 ne sigenda basoma nkyanoonyereza nfune enamba y'ababaka abataalidde ssente wabula mpuliriza bulungi tugenda mu protest vote Mr. President wonna wooli n'ab'ekitebe kya National Platform nsaba muwuliriza obubaka wange buno mu bokubaganyeko ebirowoozo ne bakomrade bakubaganyeko ebirowoozo 1 Fenna tukulira mu maka gamu bwe tumala okukula ne tusaasaana mu kusaasana gye tusanga eŋŋanda n'emikwano era batukuza okubeerawo we twogerera mu Buganda nga President bwe yagambye tusobola okukimalira mu Buganda kubanga obukulembeze bwonna buli mu Buganda olw'okuba nti abantu abasinga bali tebakimanyi ladies and gentlemen njero bategeeza bannabyabufuzi bonna abadde mu parliament nga bagabadde ku ludda luvuganya bali tebali ku ludda luvuganya badde bakolera mu 7 period bannabyabufuzi bonna abadde baganda bali ku ludda luvuganya bonna badde bakolera NRM yensonga lwaki Museveni abadde ayisa amateeka ge nga tebateekayo na Minority Report nga bakola baagala be bali yasereza coffee bill be bali ezaaki buli kimu ne bakirya nazino ezasembe mmino kikumu baziridde kitegeeza ne mukwekalakaasa muntaba siriki mutaba byokuwamba abantu ko teboogera buli kimu bakola ki Mr. President kuno kusaba kwange nga bwayogedde tusoke tweddize Buganda ngenda kusaba Mr. President buli wonna mu Buganda tusimbewo MP buli kifo kyonna ekyeta buli constituency yonna mu Buganda tuteekewo MP oba waliwo FDC tumuteekeko waffe oba waliwo DP tumuteekeko waffe oba waliwo UPC tumuteekeko waffe oba waliwo NRM tumuteekeko waffe oba waliwo bonna tubateekeko abantu tusooke tumanye nti Uganda tugizujuza bakandidate bamaze okumaamira atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera tusooke tuzingeko Buganda yonna teri kuttira ku liiso simanyi FD simanyi DP simanyi FD byonna buli ewali MP yenna nga si wa national platform tuteekawo omuntu waffe period ekyo kimala no retreat no surrender tubadde tubanjanga basibe ng'embwa ezo tezoogera twogera ku bikolobero Museveni byakola embwa ezo tezoogera mu kugabana ssente mu parliament balinga mbwega bana omuzigo mu katale kati balina kibatugasa buli ewali MP mu Buganda wonna tumuteekeko ne bafuutu soja tujja musondereza ebipande olaba twasondera embwa zaane tuzigulira socks amasuuti ebipande registration neziwangula nezitulyamu olukwe tujja kusondera bafuutu soja bajja ku buli MP namwesimbeko mu Buganda bwe tumala okujuza Buganda yonna ba MP Mr. President ngenda kusaba mukana akaseera akasigadde mpawe kaaga osabe buli mukulembeze yenna okuva ku kansala mpaka ku national level tutandika okukola countrywide consultation tour mu clandestine style nga tukwana tusaba obululu tukyusa abantu tuteekayo abakulembeze tufune Buganda tufune east tufune north west ne bwe tufunayo just member parliament ba 14 Museveni abawedde Buganda sure deal tetukyetaaga kukola mu kintu ky'amaanyi eastern side 70% loading northern 50% loading tusooke teke emphasis mu east ne mu north ne bazina ba campaign mu Buganda tebakyetaaga kukubira muntu campaign mugamba kikyakola wano wensinzira n'ensaba muganda wange Mansur
King Sah Mansour ngenda kusaba oyimbye nyimba nyingi ne nkusaba donating oluyimba lwakamwanyi kaliwo olujje ku corporate donating ile struggle King Sah ngenda kusaba no buombefu kura struggle otu donating oluyimba lwakamanyi kaliwo olujjeko corporate olutuwe nga lwakyuka bw'omala oddutukwasa Saddani Magic n'abalala mutuyambe mutuwe version ez'omu east ne mu north nga zina same rhythm same meaning efuuke anthem ya struggle ya revolution eya protestive vote mu Buganda mu east ne mu north Manisuru sebo nfukamidde wakuba tusula ndi mumpi nnyo nkusaba sebo oluyimba lwakamwanyi kaliwo oludonating ku lwa struggle lujjeko corporate n'abaana balukube ku social media balukube mu campaign nga teliko corporate oluyimba luyina message tunago lugenda kuleka wansi nga tajiyo kaluluke kawa Kyagulanyi teruliyo oluyimba terunago lugenda kuleka wa northern nga afunye rhythm ngeri mbigambo bye womu east nga luli mbigambo bye ne mu west nga mulimu terusobola kuleka muntu yenna nga asigadde kyekimu Muganda King Sah na woli ngenda kusaba tudonating oluyimbo Saddani Magic wonna woli tukolere version y'oluyimbo olwo nga ya northern Uganda mu lulimi olugatta abantu b'amambuka bonna mu same rhythm bigambo bye bimu just nga bali tubasindikira message nga tuteekamu ebintu bali bakolanga bo nga Museveni yabibajjako tubalage nga baki kubanga mu Buganda tetukyalina kuba campaign zonna zito bantu information bagirina Manisuru sebo nkusaba muganda wange olumbu ya kusaba kyaliwo nkusaba oluyimbo lutudonating lujjeko corporate nebe tuba tugenda kukola live abana bona ba comrade bako TikTok oluyimba balukube yebeera anthem ya protestive vote mukaluka ketugendamu goyinza okuba yaluyimba tomanyi message erimu naye lwakuba oluyimba olwo ne bwogeze ku kivulu lusitula abantu obwongo n'abantu baga wait a minute what a message ngenda kusamugana Manisuru oluyimba lujjeko corporate oandikire Facebook simanyi specify simanyi ndiyo nemikutu obagambe n'oluyimba ndonatinze on behalf of the struggle of Uganda it's going to be used in protest vote campaign against the regime murutuwe tugenda duku ensiyo nejja kutegeera Saddani Magic ne bande bajja dutuusa mu west bajja dukyusa tulutambuze lugenda tukolera kyamaanyi nyeso Manisuru buno baka kutuuseeko yegenda okubeera protestive vote national anthem ya kalulu sebo tukuze enyimbo ina nyingi otojja dufirwa lutuwe awo nvuddewo era ngenda kusaba Mr. President bano bamemba parliament abaagala kaadi abanaazifuna batazifune tasikia fair north na east Buganda tewakyali campaigninga tasikia fair west east ne north wotuba tufocusinga ne bwana bagatayagenda genda mu generations ngayagala kuyita mu parliament tujja mukubira as long as kuba Buganda is done east eri 70% loading north eri 50% west tujja muzoganyizaayo nsaba busabi Mr. President abantu bano bave mu Buganda batandika okukola okugenda okunoonya obulumambuka tewali munna Uganda limbya bufuzi nga Buganda atalina mukwano gwe w'Obusoga w'Ebugisu w'Embale w'Ekalamojja ow'omu northern taliyo mwena mubalina it's high time you coordinate with those people tutandika okuba campaign ku masimu mu kwogera ku meeting ogenda mu bitundu ebyo nga tetwetaaga kukola bwe tuba bakutambula tetwetaaga natandika kuba lale nnene no waliwo kyetuita silent campaign eya clandestine eri silent buli kintu tujja kikola nga tutambuza ensonga zino silent kati awo obudde tulina butono nalibadde nkola video y'amaanyi nnyo ne kati kankole eddakiika ziri 2 zino ngendeko mu Post Bank Uganda then tuleka tufundikire video tujja kodda ku Lwokutaano. Alright. Politics awede gatugenze mbyanfuna ngenda kola ku Post Bank eddakiika 2 video njiggale ngenda giyisa mu bwangu. Alright.
Buno baka njala bugende a Bank of Uganda. Neba customer abatereka mu Post Bank Uganda. Governor Bank of Uganda de bodio. Bwembanga temuli muteekateeka baba na Uganda bachunya. Wachi ba whistleblower abali ku social media. Temuuliza information yaabwe. Nenga ate bitavu bibaba na Uganda. Nga nenda kuzino operation zaabyo nfu. Nga temwagala kukola due diligence kujja kebera banka zino ziba ziko complain. Kati omwezi guweze gumu nga nkola complain ku Post Bank. Eri matiga banansi sente zaabwe zibbibwa. Abewola loan sente zaabwe teziriyo nga ate batwala properties zaabwe. Management eri mu bank eri mu kufera abantu ebabbe bamalawo ngenda basa ba Bank of Uganda muwulire information ya whistleblowers mugende mutandika okukola internal auditing ne external auditing eya Post Bank otherwise okujonga mugamba nti mukolagana n'okubba abantu muki okubba abantu mu Post Bank eyo kati omukyalo gwe nabalagako munnamateeka bamuyita Kerea Amanya Lukundo ono ye mukaka keeto bwe bavuluga emisango n'okuteekawo obufere obuli mu Post Bank oyo kati kamba somere mu kubiri currently mu bank eyo mutegeere bizibu ky'obuliyo kato soke wano ngenda bisa mu luzungu kubanga sijja budde bugenda kuvunula bulungi nnyo alright obaka butambula bwe njala mu sharing butuuke ku board of directors aba Post Bank board of director Bank of Uganda ne Governor Bank of Uganda ne bank endala zonna ziri mu same crisis ebaluwa esoma bwete. Dear Fred Lumbe, first of all, I want you to know that this nation is proud of you. I know you'll create time again to talk about the Post Bank, the only government bank that replaced UBC. Akugambya nebaziza buli kimu nagamba nti anjagala ayagala nfune onaku nzire mu njogera ku bintu bya Post Bank n'okutegeeza bana Uganda nti Post Bank ebanka yokka ekyaliwo nga eya Uganda government nga enyasikira UCB. Tugenze maaso. Yes, the liquidity crisis at the bank is still beating and there is no chance of the current management led by Julius Kaketo, the managing director, to solve it. Because the problem looks to be big than they expected. Kindly encourage the public to get interest in the activities unfolding in this bank. Or the public should completely remain silent as the second government commercial bank after UCB collapsed into a busy off of the short during Museveni's regime. Tugenze maaso. I have highlighted to you how the audited books are doctored to paint the picture that all is well when it's not at Post Bank. Akugambye jala kusigira ekifaananyi nkulage nti ebitabo ebifumbirire Mwami Kakeeto ne ttiimu ebyo baafumbirira okulaga Bank of Uganda n'abantu bana Uganda nti embeera nnungi mu bank eyo so nga ate embeera nsiwuufu ng'ebigere bya bajjo. The most recent suspension of the 3 staffs at Mbala branch, which is heated by the free trade loan, is clear a pointer to the fact that the edited books are fake. Bakugambye nti okusinzira ku mbeera ey'okugoba abakozi ababiri mu ttabi ery'Embala eraga bulungi nnyo obufere obuli mu kugaba ensimbi ez'okuwola era nga bulaga bulungi nnyo nti bino byonna bya kifere ebikolebwa mu bitabo omukulu bye yawandiika okulaga eggwanga. Like I said, the bad loans declared in the edited books all represented only in Mbala branch, but the maker of these frequent loans are one Arthur Mujuni Joshua Wagaine, who is now enjoying the salary of the Finance Trust Bank and Fortune. Are all free because they are Julius Kaketo's accomplishers. Bakugambye nti nga bwayogedde waggulu awo obufere n'obubbi obuli mu kugola ensimbi n'ebitabo ebifumbirire ebiri mu ttabi ly'Embalala nga byonna byava ku buyaayi n'obufere obukolebwa mu banka eyo era ng'omu ku bo
yali Arthur Mujunyi Joshua Wagaine ennaku zino yetereba osanga ali ku malaalo ga musanjumenti yasigala ku musajja ng'ono era yaliko ko mukozi mu kittavu kya Finance Bank era kati ng'ali abutaala olw'okuba nti akolagana n'omwami ono Julius Kakeeto. Other senior managers who picked interest in Imbala branch loan fraud have been trusted by Kato Ibrahim, the chief retail officer who directly supervised by Kaketo. Bakugambye nti abalala abafere abali mu ttabire ly'Embala kwe kuli senior manager eyafuna okwagala okwetegereza obulungi biki ebiri mu ofere obuli mu kugaba ensimbi zino ezenneewole era nga bano bakulembeddwamu oyo Kakeeto gwe bakulembeddwamu Kato Ibrahim ono chief retail officer ng'ono akolagana bulungi nnyo era nga beera bulungi nnyo ne mukulu Kakeeto. There is a lot of happening tomorrow, the 23rd of April 2025. Kakeeto and his team will awarding themselves each a 1% bonus of the air they declared as a profit. Bakugambye nti bingi bigenda mu maaso n'olunaku lw'enkya olunaku olwali lwenjogerera essaawa zino kutoka mwezi 23 mwezi ogwokuna mwaka 2025 Kakeeto n'ekibinja kye ekyabafere bagenda kwegabira ebitundu kimu ku buli 10 eby'ensimbi ezivudde bo mu magoba ge balagirira mu bitabo byafumbafumba ng'amagoba. Olwali luno kibaddewo olwali luno naku z'omwezi 23 nga balaga nti bafuna amagoba ga buwumbi 35 n'obukadde 5 ekitali kituufu naye ngo byonna byakiyayi. Tugenze mu maaso. Kakeeto books of accounts have every appearance of cooked figures nti ebitabo bya Kakeeto bino ebibalirire bifumbirire bikulaga embalirira enfumbirire etali ntuufu wabula Bank of Uganda yesudde ekyamulinga essalambu ery'ensenke. They are artificially generated by AI. Bakugambye nti ebitabo bya Kakeeto ono ebiddukanya Post Bank ebitabo bino bifumbirire era nga akozesezza enkola eyakalimagezi gye bayita artificial intelligence eno mugisanga bulungi ku mitimbagano egy'enjawulo yakozesezza okuba nga afumbira ebitabo bino. In any case, if you have made 36 billions, why have you limited loans offers from the lending? Akugambye nti Kakeeto ono yakozesa AI okuteekawo ebitabo ebifumbire ebiraga nti baafuna obuwumbi 36 magoba. Naye ekyewuunyisa lwaki bano ensimbi ze balina okuwola abazze okwewola tezirabikako era tebaziwola bantu ng'ate wano ye akulaga nti bakola amagoba ga buwumbi 36 era kijja kitya. How can you fail to offer a mere staff party for your staff who have been working? Bw'ogamba nti mwakola amagoba ga buwumbi 36 nga n'abawozi b'ensi n'abagala okwewola temusobola bbawa ssente kuba teziriiwo. Abakozi ba banka bakola okuva ku Mande olunaku olusooka mu mwaka mpaka olunaku olusembayo n'olimu batera wadde akabaga ak'okubayozaayoza n'okunyinya ku galibenjo n'okunywa ku mwenge beesanyuseemu ebiwanga byabwe ng'ogamba nti mwakola ssente tolanga kisesa. Tugenze mu maaso. Kakeeto and his group always earn a bonus 1% of the profit bank makes every year. Bakugambye nti Kakeeto n'akabinja kakaabafere buli mwaka bewa akasiimo ka bitundu kimu ku buli 10 ng'amagoba agakoleddwa buli mwaka. Naye nga bo ate abakozi abasigadde abakola ensimbi zino munnange beeyaguza lujjo. He paid himself 150 million bonus. The staffs of the same bonus and end of the year party then used the fraud of 100 millions in fake money fund at Mbale branch. Bakugambye nti omwami ono Kakeeto yeesasula obukadde 15 ng'ennyongereza naye ng'ate ssente zino zandibadde ze zimu ze bandibadde baggyeko ssente eziyambisibwa okuteekawo obubaga n'okwongeza abantu abakozi abakola ssente ezo. Bagenze mu maaso ne bakugamba nti Kakeeto y'omu omwaka oguwedde yeyambisa omukisa gw'okufera obukadde 8 obwali mu kitavu eky'Embale kye baazuula ng'obukadde 8 mpapula nkalu so si nsimbi okuba nti
ye abiyambisa okulaga nti tewali buzibu nenga ate obuzibu bwaliwo. Tugenda mu maaso temuvaako. Yet himself may have had an hand in the whole saga. Mbwate ebintu byonna bibukadulana Kakeeto yandibanga alinawo mukono mu kufera n'okukyusa ensimbi ezo. Tugenze mu maaso. So in the case, he simply cooked the figures in order to claim that money from the bank, while other staff members, Ian Kakeeto, further claims that the bank had 12 billions in provision for bad loans, but the truth is the bank had 76.9 billions in previous, as seen in the books on portfolio analysis report. Bakugambye nti okusinzira mu mbeera nga bagira babbo ebitabo bya Kakeeto byafumbirira ku mbeera nga bweri. Ye ono musajja agamba nti ensimbi zino zebogerako wano waggulu. Kakeeto agamba nti zava mu banka era ziri mu banka obuwumbi 12 naye nga ate zo zikulaga nti ziri mu mabanja amakyama gataasobola kukola ki kuvaayo gye baali bagatadde. Nga ate already banka ina obuzibu bwa buwumbi 76 mu bukadde 9 obukulagira obutereevu mu bitabo ebya banka ebikulaga nti waliwo enjawulo y'obufere n'obubbi mu ssente ezo nga tezikwatagana. So the public should not take Kakeeto's books of account seriously. Mwenna abatereka mu Post Bank abeewozi n'abalinayo ebintu bya musaako ne Bank of Uganda kalabirizi bakutegeeza embalirira gye babalaga gye babaleetera ku bitabo byammwe ebiraga nti bank eri bulungi. Munnange oyo make-up ng'omukyala bw'aneekuba foundation n'assaako make-up gy'obeera nti afuuse mataffaali g'ekajjansi naye nga bw'omutandika okutuyana oyinza okulooza nti ekidomola kya butto bali mu kukyokya kisaanawo nene embeera bw'eri. So bakubiriza omulanga Bank of Uganda abatereka ssente mu Post Bank mutandika okwekengera ng'obudde bukyali kubanga yabalole esiridde. Mujja tuuka mu banka nga seza muteziri mutandika okukabanga ente gye balinyisa loole nga tezikyaliyo. Ne Bank of Uganda yakuninzibwa kubanga tebasobola kuboogera ku banka namba okumala omwezi mulamba nga tebeenyeenya basirise busirisi ng'omusajja ali mu baffera. Tugenze mu maaso. That money, when they were giving bad loans at low interest without security, batukanga n'ekiseera okuwanga y'ensimbi nga baziwola ku magoba amatonotono nga gali wansi naye ng'ekisinga okutiisa tewabangawo musingo gwaweebwa ku ssente ezo nga zigenda. Note that the audit firm which prepared the books is called KPMG. Bakugambye nti teeka kino mu bwongo nti ekitongole ekibalize ekyajja okubala ebitabo mu Post Bank, ekitongole kino kiyitibwa KPMG. This is the C audit firm which prepared the books of accounts, and then just 6 months later Crane Bank collapsed further. Bakugambye nti ekitongole kino ekibalizi ky'ebitabo ekyajja okubala ebitabo bya Post Bank ekiyitibwa KPMG. Bakutegeeza era ky'ekitongole kyekimu ekyabalanga ebitabo bya Crane Bank, naye oluvannyuma lw'emyezi 6 amaze obbibala Crane Bank yaggwamu omukka era okuyogayoga nga Crane Bank bagiziise tokyasobola gibuuza weeri okuggyako ebizimbe. Kati gwe alina ensimbi mu Post Bank bw'olida bino manyi n'obugere bukwekutukuta naye nga tewali kyakkola mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Tugenze mu maaso. Post Bank Limited published its books of accounts as mandated by the law. Bakugambye nti Post Bank Limited yawanikayo ebitabo byayo ebyekifuula nnenge nga bwe kisabiddwa mu mateeka bwe galina okubeera aga Bank of Uganda n'ebiragiro ne byetaagisa okuba nti bibeerawo. Naye wano wali okulya n'okukomba essowaani we wali ebibuuzo ebyetaaga okuddibwamu n'okuwa amatu. Mwenna abaasoma okubala, abaasoma okutereka ensimbi, nammwe abazeewola n'abaziterekayo muwulye bulungi nnyo wano. The audited books are very silent about Wendy. Nti ebitabo ebyabalibwa bino bisirifu nnyo. Omuntu oyo gwe bayita Wendy. And the management of Post Bank Uganda Limited seems not to care. Mbona okuba nti Wendy ono musirifu nnyo ombalirayo ebitabo.
n'abateesiteesi n'abateekekera banka eyo n'abagitambuliza emirimu gyayo mbu nabo beesudde gwa nagamba tebafaayo but we need to know what is the contribution of Wendy towards the assets of the bank. Bakugambye bandyagadde nnyo okumanya mu nsonga eno kiki mugaso ki era Wendy kikyayongera ku banka eno n'ebintu byayo by'eriranga yo byateekayo n'okuddukanya bizinensi eno era efunira mu ludda wa tugenze mu maaso. The liability of the bank with the heavy investment in Wendy. What is the return of the asset under Wendy? Bakugamba nti okusinziira ku byebyo banka byeyimirirako emisingo ebintu bye byekozesa saako ne byeraga nti weeri byonna bwe bikwata no bigatta byawukana era tebikwatagana naye akubuuza nti mu nziza y'okutambuza ebintu bino nga maze bikwasaganya Wendy ebintu bino ebya banka nga tabyogerako era nga tebirabikawo nga birina okubeera. This is where Kaketo and his board chairman are hiding their lobbying money from the bank. Bakugambye bw'ogatta ebintu byenkusomedde wali waggulu byonna nga bibiri wane wava okulina okukomba essuwaani era walaga Kaketo n'akabinja ke akafuga banka eyo engeri gye bagattamu n'okubuzaabuza banka eno mu bubbi bw'ensimbi obuli mu banka eyo. Tugenze wookubiri. Who owns Wendy? Ani avunaanyizibwa oba ani nannyini Wendy? There is a Post Bank in partnership with MTN Uganda. Bagamba nti ani nannyini Wendy era bagamba mbu Post Bank Uganda bamikwano mu kukola bizinensi ne MTN Uganda. But who owns Wendy? Era badamba kubuuza ani nannyini Wendy? Bank of Uganda kansule muwulira. Wendy and Post Bank are two different entities running parallel to each other, but one uses resources of other to survive. Bakugambye nti Wendy ono oba muddugavu oba muzungu oba mutoolo oba muki nti Wendy ono ne Post Bank bantu babiri banjawulo neera batambuza ebintu biri byanjawulo naye ate weewuunye Wendy ne Post Bank bakozesa ebintu ebimu ebya Post Bank okulaba nti buli omu ayimirewo ku munne. Kitegeeza ono Wendy nkuwa Post Bank yente ayinza obbawula yenyange eyinza okujja n'eryawo enkweno okutegeera obuvunente bw'erina. Ndoza mukitegedde bulungi. Tugenze ku kyokusatu. There is a deliberate lie about the profit of the bank. Waliwo obulimba obugenderere ku nnyingiza ya Post Bank n'ensaasaanya. If Julius Kaketo confirms he made a profit of 34.5 billion profit last year, why is the bank struggling with the liquidity problem since January 2025? Bakugamba bwa Kaketo omusajja ngira alina obulimba abubiri ekyo nze nkyongeddemu nti bwabanga Julius Kaketo yavaayo bwesimbaala ne yeesimba n'agamba nti banka gy'akulembera yakola amagoba ga bombi 3.5 omwaka oguwedde. Lwaki banka eno eri mu matankane ng'empale ya Museveni etagala ng'ensimbi zaayo bw'ozikwata n'ozaawula ku zeewola ne zeeyina n'eziri mu Bank of Uganda tebikwatagana nga bwe kiri mu mwaka guno awutandika mu mwezi ogw'olubereberye omwaka 2025. Why don't he just invest the profit back into the loans? Bamubuuza wantu lwaki mukulu Kaketo njo Julius baga nti yakola magoba ga bombi 3.5 lwaki takwata nsimbi zino naddamu n'azirinvestinga mu banka nezisobola okubanga baziwola abantu basobola okubanga bazikozesa bazza amagoba gaddukanye banka kubanga kyawula tekiriiwo ebitabo yafumba bifumbe. Bank of Uganda ndowooza mujja kufuna ekyokuddamu. The bad loans declared belong to only one branch
and that is Mbalala branch, where most of the board loans were brought by Arthur Mujuni, the regional head distribution for Western, when he was still a branch manager at Mbalala branch. This boy has lobbied the bank. He gave out ghost loans, and many occasions Mujuni Arthur and Joshua Wagai, a professional banker for salary loans, gave ghost loans and at time kill the ghost clients and claim from the insurance pay the loans. UAP Old Mitchell has been a victim of those ghosts in Mbalala Kaketo, instead promoted Mujuni Arthur. Bakugambye nti obufere obw'ekika ekyawaggulu obuli mu kuwola ensimbi mu ttabi ly'Embalala boolekera mu ngeri gye bagaamu ensimbi ez'obuwole naye nga baziwola mizimu. Era ng'omukulu akulirawo okuwola emizimu gy'ensimbi gino bamuyita Arthur Mujuni, ng'ono yabeera mu ttabi ly'Embalala. Omuvubuka ono abbye ebbanka tagirekedde wadde 10, era n'emizimu gy'awola ssente oluvannyuma agitta. Era ebiseera ebisinga omukulu ono Mujuni Arthur bw'amala okuwola ssente zino ne munne Joshua Wagai nga bano nno bakugu mu kutereka ensimbi naddala n'okuwola ensimbi ezaabo abakozi abalina emisaala, naye bamala emizimu ne bagiwola ensimbi, era namala abakozi abeewuza ensimbi ne babatta, ne bagenda ne bateeka okusaba kwabwe mu insurance, ne bagamba nti insurance mumanyi nti betwawola ensimbi ate munnange baafa tunaakola ki ng'ate twabawo insurance, ssente ezo muzizze insurance nga naye gwa mu bikopo ngeza ssente ng'esasula. Bino byonna bikolebwa omukulu Kakeeto ne ka group ke, wabula bano bonna abawola ensimbi z'emizimu ne battera emizimu ne bagaba insurance ne bawa ssente, bamala ne bakuzibwa ng'omu ku bo ye Mujuni Arthur. Tugenze ku number 5. Provision of bad loan declared is also understood at 31st of December 2024. The provision were close to Yugi shillings 340 billions, mostly in salary loans that were distributed by the Kaketo Ibrahim and Heathy thieves, but they rescheduled the loans earlier towards the close of the year to disguise the bad debts provision. Every month the loan rescheduling the salary loans is happening, but this is the bad portfolio that Kaketo Ibrahim brought to Kato. Was promoted from the engineering the grand robbery. Kaketo Ibrahim is now the chief retailer officer. Comrade Fred, Julius Kaketo has always had a belief that when the ship is sinking, you offload the luggage into the ocean to reduce the weight and not the captain. Akugambye nti okusinzira ku byembasomedde wali waggulu byonna nti abamala okubba ne babba bulungi nnyo omwami ono Kakeeto baakuza era nabo ebifu by'enjawulo. Naŋŋamba wano mukulu Fred, mukulu Kakeeto ono alina omuze ogumwetakuza nga yandibadde teyeetakula, era alina okukkiriza ye ng'ono awandiise nti eryato bwe liba libbira ebiseera ebisinga bajjako migugu okendeeza obuzito eryato obutagwa oba obutanyikira oba obutabulira mu mazzi wansi, era tebasuulayo muvuzi wa lyato. Emigugu gye basuula ne kiryoka eryato litereera, naye lwaki Kakeeto akikola mu ngeri yagaddiba engali ng'ebwetunda omuzigo bwe gunaadiba nja gubweriira. From the look of things, the captain is a baggage to be dropped in water if we are to save the Post Bank. The captain is the problem. Encourage the public to interest themselves in the public audit books of accounts of Post Bank Uganda. Thank you very much. Neba nebaza nga nze kennyini nze mbyesomedde ne nebaza okubategeeza ebintu bino. Kati byonna mbiwulidde nga bwe biri, naye kampuni za insure ezidiringa ne Post Bank Uganda mwandiggwamu era ne babawaabira.
waliwo obufere nga mbosome wali obwa ensimbi ezibbiwa mu bank nga ba directors, board of directors ne ba sente. Nabo babagamba nti sente zetwawula tezikomyewo aba abantu bafa betwazuula then sente zino zali insured mu insurance mu ze sente zaffe kati waliwo insurance frauds ezikolwa mu Post Bank Uganda nga zi manifested by Kaketo himself. So Post Bank, insurance ya UAP, Bank of Uganda, ba clients, ba customer mwenna, omulimu ogwange ngumaze, bwe mulyanga bank egudde ekigo, temunonya nga dokunkubira ku simu yange, njabba blockinga, ogwange ngumaze, kuba sitera kuwanyobudde bantu. Kino kyensome kikwata ku Centenary Bank, kikwata ku Equity Bank, kati Post Bank. Bwetu mbagaye bintu byange, ne mwebuzabuza nga bafuka banaba, video wede tusikane ku Lockdown Stars ja kwa bileza kawungezi, wabula, yenna agenda kubuuza video tegenda kubeerayo ku Facebook ojagisa ku YouTube ngenda baterayo link nga maze okugidda kubanga Facebook video ezijjayo tetulina budde bwakuddamu ku backinga videos no kuba Facebook tekyalina data mukaba bankuumire mwerawa